nga odidde wosula we wali abaana bo waliwo mukyala wo oyo mukyala waliwo maama ninga ate we wali ne kuŋŋaaniro ly'abantu bano abalala you putting your family at risk. Government olw'okuba nti abantu bano yabawa amaanyi mangi abantu baba tebafuna bwenkanya. Kati gwe bulandi wagibulandinga otya okutuuka wano okuva ku ntandikwa mu bulandi gy'obulandinze bwe bagamba nti gundi yasse omuntu oba gundi yakubye omuntu kweri ensi esobola okuwakanira. Bw'otunuulira embeera za alien skin ono n'omwana yafudde, bw'otunuulira alien skin talina we yakubidde mwana. Tolabawo alien skin bwe yakubidde ki mwana n'erinnya lya alien skin ate teyina we liva mu kintu kino. Alien ono bwe batugamba nti ennaku z'omwezi 2 yali ishaka era asimbula ennaku ne drive eshaka buno obuzibu bwajja butya kati wano wetwagalira poliisi yebetutangaza poliisi nga tennakola kintu kyonna okusinziira ku bujulizi bw'omwana eyafudde omugenzi nga tannafa. Olaba poliisi ekwata abantu beeteeberereza okuba mu buzibu bw'omusango. Olaba poliisi ekwata omuntu gwe ateebereza nti ayinza okuzza omusango erinda ky'okukwata abantu ku bujulizi bwa 60% oba omugenzi erinda ky'okukwata abo be yayogerako. Obuzibu obusingira ddala okubeerawo omwana bwe yali afa yakola statement eyali cause ku kufa kwe and he mentioned names. Uganda n'abayimbi nga tulina kugenda ku bya mwana kufa byonna ebigenda mu maaso biri under government yabiteekawo. Buli kyolaba ekikolebwa wano ku muntu obutafuna bwenkanya government yekiriidinga. Poliisi yali badde ku tayimu eno etandise okukwata oba okusonga simanyi bwe bakola investigation zaabwe naye yali badde etandise okupiikingayo ku mannya aganokolwayo. Alien anokolwayo nga head of gang. Alien skin kino kigundi we kimala obayingira mu kigavumenti kibalowoozesa nti bagenda kuba b'amaanyi n'egganga yaabwe. Bagamba banona omwana awo ne bamutwala ku Fangoni kyokka ate waliwo abagamba omwana bamukubirawa. Abawuliriza n'abatulaba mwagala kugamba nti mu bantu bonna abali mu ggwanga omwana ono mu butategeerawe nga tannafa ng'ali mu bulumi obw'enjawulo yalaba kuteeka kintu ekyo ku muntu abadde amuwaayo n'ekikumi ekyokulya. Okusinza Lutalo yagambye nti yasasula ne ssente gye ziri ku ssomero n'omwana essomero lyabadde asomeramu bamugoba. Kakati ddala omwana ono tolaba nga yagavumaganya linnya. Omwana emyaka gy'atuuseeko yabadde asobola okunoonya taata we common fee. Mami Irene akuza abaana waba asobola okulabira n'abantu nga si abazaala. Waba asobola okulabira abantu nga si abazaala kakati ate gwe omwana wa bba nkaka asobola okulabira. Sagala bakozesa ensobi kuba gy'ogenda okutagala kati kubaze mu kamera basevutu bagenda kukola bano bajjemba. Ne bw'oba nga tolina bakutuma ng'oli ku bituufu ebyaddala nti njagala school fees bw'okubira mwami Lutaaya essimu nga tagikwata n'akuwulira n'akuggyako tambula gende bwa misaaki omuguwe ensonga. Buli bw'oleeta taatawo mu mawulire amazima genda ajja kukyayira bwereere muleme kuddamu kwogera wadde kuteesa kintu kyonna. Oli honorable abamulwana naye bangi katenza okusanga honorable we Kakoto ya mulwana. Ffe abazaala abaana mu bakazi abangi tulabye kino tekikola mawulire eri ffe nyongera kukwata bukwasi ku muntu kubanga nze mbazadde mu bakazi bangi naye nze mpa amagezi bakazi baffe bannange temuzimba mutima tubaagala mwazaala abaana ne bwe tuba twayawukana mwafuuka bitundu ku ffe naye ate muleke tufuula nnyo bu bizinensi obususse. Yes. David ajja kiki ekiganyi tata kikene Anze sina buzibu oli bulungi ndabamu n'obuzibu bwonna. Pulani ki ensonga ezigenda mu maaso nti ozimanyi. Abantu abana abatuuliza tubalemusizaako nnyo buli omu gy'osinziira kozi abantu okusinziira America, Bungereza, Europe at large, Middle East mwena tubatumiddeko nnyo era kansubire nti muli bulungi. Air Trend Saloon enesangibwa Kajansi ku Kidde Bweya era bw'otuukawo bagambye nawulidde ku Mbozi mu Kati nga balanga nga bakusalirako naye tokola ng'oli yagendawo n'agamba nti mu Mbozi mu Kati baagambye ajjawo muwe emitwalo 10
ngatazigula bya musanvu yali customer bakwa percentage baka discount kusinzira ku gyoguze Irene Ntale umukoro gwe gwanga 10 gundi 17 yakiriza bawe business ha nga kwabagaza kimugene mu mogerere Ntalo wange ebintu ebingi bwebi Irene wange wakuvaddi wabawe agendo muwasi naye ngera kubuuza ku buli omu gyali nga olaba embozi mukati mbabuuzizaako bonna ebweru gye muli US, London, Asia, Jamaica. Atubalamusiza nnyo mwenna abatulaba mbozi mukati amanya nga bulijjo Mama Haruna njala okutumirako Amina nga oli mu America awo njala okutumirako Jajja Isaac nga nawe oli mu America Damali nawe nkutumiddeko nga oli mu America awo njala okutumirako Brenda nga oli mu America awo njala okutumirako Omukyala Nyombi nga nawe oli mu America nti munne mwebale kubanga mulaba embozi mukati nja kubamba buulira mumbuuza nnyo mwagala kwetegeka mwagala kutuula mu maaso naye tujja kuba tubabuulira awo oba tubategekera dina pate oba eneeba ki tujja kuba tubabuulira awo mugira mulindako tone wadde oyagala kubuukinga naye naawe lindako nja kuba nkubuulira ddi ekigenda mu maaso nja kumala kutuulamu n'omukulu ono nja kubabuuzaako abalabi b'emboozi mukati kansobire nti buli omu oli bulungi obulamu butambula bulungi buli omu nkutumira kusinzira mu nsi mw'oli kansobire nti oli bulungi sebo nkutumiddeko mukulu Raymond olw'okuvannyuma olw'okuleeta engatta eno Raymond yagireeta okuva e German era omukulu Nana yagiweereza era n'agikolako bulungi naye omusajja Raymond naye oli bwansanga njambadde agamba waye nga tontumirako nze yagireeta so nzo gamba yagigula naye sebo neyanziza we bale kuleeta ngatto kyakabi naye nga njja batumirako abasinzire Bungereza Germany manager wa Rema otekanga ku Kadeide wa Rema Kadeide wa Rema Mondi pozi nga wiyabuliza fitina naye Mondi ate ba manager abatalina kagatto anti mwe mwine ekizibu kimu nze bwe nabadde mbuukinga Rema sayise wale mu Rema ekyo wakoze enkola ya Uganda ate nze mbadde mumanyi wakoze enkola ya Uganda nze bwe nabuuzizza bwe nabuuza ani manager wa Rema baŋŋambye mpuliriza bwe nabuuza ani manager wa Rema baŋŋambye mukyala watayo mukyala bakayemba mu message temwabaddemu nti labaani laba Raymond kati Raymond wamu wa mukati era bamukwasa ba mukati so nze nja batumirako mwenna bakyali banga bali Canada Luther Canada nkutumiddeko ne Godfrey Canada nkutumiddeko yali nani mugamba mutya bana Uganda nze mulangira Jemba Joseph neyanze nchaddeko mu mbozi mukati mwebale okubeerawo amin tutandikire wa Lutaya tutandikire wa Alien Skin liwo neyagambye nti mawabimanyi ebyaje ebyamutuukako byonna ani yabadde waawo Katambe ajuliza mawa era nabadde eggulo mama mawa namugambye nti agenda bitunyonyola ku mbozi mukati ebyani byali Alien Skin so sorry ebintu ebiri mu mutukako right now ebintu ebimutukako tewandi byagaliza muntu yenna kumutukako omuntu yajjanga anoonya capital wa nusu kasanvu okubanga kakati ebizibu byayina bya mitwalo 128 tekyandibadde kirungi kumutukako but I think ndowooza ekifaananyi kya portrayinga mu public kyatuuse ekiseera nga kisobola okumuzaalira ebintu ebiri beyond his life. He portrayed a picture eraga nti he's not only unruly but he is dangerous. Kuba yagamba nze nsobola okugenda awantu nekola kyonna kyenkoze nenvaawo I'm above the ebyo n'ebigambo byenjogera yabyogeranga biri ku butambi nze ndi waggulu w'amateeka nze teeze mateeka era natonala kutuukayo olunze nkuwa build up nga bwe okusookera ddala we building ogenda okutuuka ng'akyali ne bakifampa akyali ne ba kifampa gyali ng'akyali ne batomuddi abo bonna the picture gya portray awo ng'ajja azimba brand of which by that time brand yali eri exciting mu public then mu kugenda nga agibuildinga yatuuka ekiseera
n'atandika okufunamu a little bit of enemies ng'alina okukeepinga that image ng'ate okugikeepinga okulaga public nti ali unruly ng'alina okwegattako an extra force esobola okumuyamba okutuukiriza the image gy'aportrayinga. Kati image wagenda ng'agiportrayinga bw'ati agenda yeegattako abantu abayali bagenda beeyongerako nga bali a little bit heavier than him. Ngamba ekigambo someone being heavier than you kye kigambo ekitegeeza nti people you cannot control nga gwe omuntu. We've seen gangs, we've seen abantu abalina amagali nga basobola oga controllinga nga bo. Nti you cannot be with a girl bogamba ekintu naye ate bo ne bakola opposite. Nti temukola kino ate oli n'akikola. Ate oli wamala okikola naawe n'obeera nga anyereseemuko. Okitegeera kati yatuuka ekiseera nga abuildize eyo brand. Bwe tutunuulira abantu bazze bakola amagaali gano badde bagadistancinga okuva ku residences zaabwe we basula. Gonna genda ng'omenya oŋŋambe nti gundi alina eggaali naye asula wano tebeerawo. Okitegeera ngenda tusokere ku Firebase Emagere tetwabalabangayo. Ngamba okubeerawo nga bakolerawo ebintu eby'effujjo. Okitegedde bw'otunuulira gundi Gargamel nti balina bwe bakuŋŋaaniranga naye ng'ewaka bakimpingawo nga wali clean. Bw'otunuulira Lion Island Yesu walabangayo abantu abamu naye ng'eggaali tezimala gatuukayo. Bano boyogerako bafumbo. Nti Zuwena tayinza kukkiriza gamba. Kati nzija mpola ng'ovudde n'ekyokuba nti bafumbo nga odidde w'osula we wali abaana bo, waliwo mukyala wo, oyo omukyala waliwo maama, naye ng'ate we wali n'ekkuŋŋaaniro ly'abantu bano abalala. You putting your family at risk. Kyova olaba nti we twafuna incident ya Palaso yalumba Kabira we bakuŋŋaanira nti yatwaliramu neki yatwaliramu ne family ng'ate oli yali alumbye eki yaganza Kabira ngenze kasaanyaawo wabula nga mu Kabira mwe muli ne residence ya family yo. I don't know if you getting kyenkugamba. Nti ebintu bino byonna waatuuka nga alina okuportrayinga gundi yalina okusooka akwate residence ebeere a little bit apart from ki okujja okutuuka ku bino byonna byonna ebiriwo okutuuka mu ssaga eriwo okutuuka okutandika okubanga balwanira obuyinza mu ghetto kuba kati firimu gye balimu yakulwanira buyinza nze nina gundi nze nina komandi esinga. If bw'otunuulira ebintu ebyabadde Kololo I'm pretty sure n'owuliriza speech ya Chameleone gye yawadde tosobola gundi anti yagamba bamuplanting kugamba nti no kituufu. Eggulu eddala ligamba omwogezi wa poliisi we tugenda bayo omwogezi wa poliisi Alien Skinner alina omusango kuba abapoliisi be bakola ki be bakeepinga law and order ate be ba-investigatinga. But ne Alien Skinner w'otunuulira video gye yaviddeyo n'akola akulaga talina ki kati it's police's word against Alien's word. Okitegeera so buli omu tukyali awo wakati yakugamba era bo basobola n'okuwa entambula yaabwe and routes zaabwe that day nga we batambula balaga tebalina mu kibuga. Yo poliisi ekugamba ffe tumuli ku lukalala tukola ki we are on a hunt tunoonya konna Akabira nga bwe kali. Ate nga obuzibu obusingira ddala okubeerawo omwana bwe yali afa yakola statement eyali cause ku kufa kwe and he mentioned names. Okumentioninga names omuntu yennyini agenda okufa bwe bwali obujulizi obukola ki obusookera ddala nti ya mentioninga amannya. Kati wantunuulira cause ya death yali ki nti bano be bankuba olubuto akataago n'ekibumba ne byegatta kufa kwe. Sakoze ensonga za Alien ezo mpanvu nnyo nno era zeeta okukwata n'obwegendereza kubanga nyina bannamawulire basatu byadde njogerako nabo ababiri nga be-NTV omu nga waabukedde nga nadde mbuuza Katambi kubanga Sakoze Akatambi okalaga nti kakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwana lwe yakubwa. Ennaku z'omwezi 2 omwana lwe yakubwa kati ngenda gatta ebiri mu Katambi n'ebyomugezi wa poliisi n'abamuli nadde njogera nabo. Kisooka nadde mbuuza omu ku bo ne mugamba lwaki Akatambi omwana yakubwa ng'ennaku z'omwezi 20 kafulumye ng'ennaku z'omwezi tuli zizadde nga 23 oba 24
ensonga lwaki bakapostingirawo ku olwo. Kalo nangamba nti mu mawulire osobola okukola video, osobola okukwata video n'otagitanga terina impact. Naye n'ogiteera we yeetaagisa. Ne mugamba ky'oŋŋamba nti alien skin, omuntu ng'akutte akatambi ng'omwana agamba nti bankubye tekakola impact. Era lwaki eti akapostinga n'agamba nti omwana ono tumukutte bamukubye abokkabira naye singa afa obujulizi bwe buno ne mutakatakati. Kati nejja n'okuwabukedera kyali wange ne mubuuza ekintu kyekimu. Nangamba okusinziira katambi nga kali mu mawulire ali mu katambi gwe bamotioninga aba suspect. Kati nembigattagana nebiranga sibitegedde. Isooka kyavenda Sakozi Faru gundi poliisi egamba yeetaaga footage w'okkabira awo alaga nga baleeta omwana. Mu nnaku z'omwezi nga 2 Sakozi gamba nti yasibako masannyalaze. Kati simanyi oba kamera zikola nga tikuliko masannyalaze. Nnaku z'omwezi nga mmeka? 2 kweyo date eyo gye bagamba omwana lwe yakubwa lwakwata akatambi. Twasiba na masannyalaze. Gaali tegaliiko. Kati simanyi oba footage oyo anaalabika gwe basaba abantu. Lwakuba natwasinga ebintu ebigenderera. Nagenzeeko nze mu Ndeeba awo. Omwana we yadaaga yabira kuba nyina bakyali bange. Era alwo ne badayihadi ba Fangoni babeerawo awo. Omwana ono mu kukubwa waliwo omukyala gwe nadenjugana n'agaana okwogera ekituufu. Kwaba kyabona wangamba genda obuuze ku oyo omukazi. Genda obuuze ku oyo omukazi. Yali nasanzewo n'omusirikale owa poliisi oba sayidi bana bajja banoonyereza ndowooza nga naye alina by'abuuza. Nambuuza gwe okola ngaani ne mugamba just nze ndi YouTuber naye nze kumanya kituufu kyabadde ku mwana kuba saala kwogera byanjanja. Nambuuza ID ye ne mugamba sigirina. Ne mugamba kati gwambuuza gwali nangamba najjo ID ye nagindaga. Nangamba naye omanyi nti mu mateeka nsobola okukwata wano. Ne mugamba ayi siya. Ne mugamba mbadde sikimanyi. Ne mugamba naye mba nkoze ensobi. Mansobi n'amanya era kangaleke. Kati ye era yagenzewo omukadde n'ayogera naye. Naye nga owulira ku bigambo ebyadde byogererwa awo. Olwo eyo date eyo ono yani omuzungu babu nabuza yangamba omuzungu ye nga ye ng'ava yalina gyali afuutuka ng'ayambuka ndowooza Kabira. Komasajja ngambi twalaba muzungu ye yakuba omwana oyo. Wakategedde bulungi. Twalaba muzungu ye yakola ki? Yakuba omwana oyo. Naye omwana oyo tiyamwambusa Kabira. Okitegedde bulungi. Olwokuba nti omwana nze nali soyita omwana yalinga abajjonkera. Kuba nziraba nga omwana oyo yajjangawo nga ddagala mwana essente awo ng'atambula n'ekizibu kya alien skin n'ekifaananyi nga byasala n'olunaku lulamba ng'ayitawo nnyaawo. Kati enkola eriwo Sakozi essaawa ya leero mu Uganda n'abayimbi nga tulina kugenda ku bya mwana kufa. Byonna ebigenda mu maaso biri under government yabiteekawo. Buli kyolaba ekikolebwa wano ku muntu obutafuna bwenkanya government yekiriidinga. Kyoba omanya kubanga abantu bangi abafiiridde mu maka g'abantu tugenda kuzzaana ebintu. Kati abantu bagambe nti wawulako Sago ya Spice Dana. Wamulyako ku poliisi nga agenza okwenda ewa chairman. Chairman yagenda ewa. Wabulirako omwana omukulu yafiire wa Kamiliyoni. Kalamaji. Walabako yadde Kamiliyoni ng'agenze ku poliisi okukola statement. Kati bino byonna Sakozi bizze bibeerawo. Gavumenti olw'okuba nti abantu bano yabawa amaanyi mangi abantu bafuna bwenkanya. Kitegedde bulungi. Nti abantu bano bennyini nnyini abasinga babeera under government nti government ya wano ekwata omuntu ye webeemwetaagidde. Kati we byatuuse essaawa ya leero wano ate bagenze mu byanfuna. Birimu ebyenfuna? Anti wano biri mu byanfuna essaawa ya leero. Nze nakolako pulogulaamu ewa Mega simanyi oba omumanyi.
ngera twogera ku nsonga za gete ezo ne mugamba Balamu minisita w'abavubuka tayina kyakola ku baana yalina mulundi na gumu. Ne mugamba afande Damulira tayina kyayamba ku baana baggeto yuti bagamba tayina kyakola no mulundi no gumu. Zisakoze nafune simu nga 3 era one yanga twatambulira ku pichipichi gwe. Kati sakoze sawa ya leero wano waliwo budget etambula ewajje no Damulira ku baana bano. Kyokka Jeno Damulira ne mwami Balamu tebalina baana bano nga bo tebabayina kubanga sawa Jeno Damulira wavuga muno naga ati agenze mu ghetto abaana badduka misinde bawulira bugombe tasobola kubeerawo kati obucha kumacha bambuka wali ni skini ataba we kati ono kubanga esawa ya leero abaana bano na bajja okusoka batandikira mu kikko. President n'agamba awadde abaana b'omu ghetto sako yaabwe agitadde mu ssente. Sakozi bali mwana wa mu ghetto abana account mu banka taliyo. Era twagenda okuddamu kubibuuliriza nga ssente zibateeka ate ku account nga baggulawo account wennyini nnyini ate eriko limiti basobola kugyayo ssente. Beekubalwa ssente kuno okuba bino ebintu birimu okufa kw'omuntu. Nga tunagera era kisoka kyabe naze nsaasira nnyo maama w'omwana ono kwata tudde maama w'omwana mpula no muzika gampitamu ngagamba yu mwana yabadde amulabirira wano Sakozi abantu abali mu kufa bafa kulwa ssente kati ssente yere budget ya ssente eno eri abafande Damulira kati kye kizibu kubanga bana abasatu omu yekka yalina numbers nale tuli akatambika Nobati nga yali yayogadde n'agamba kubanga Nobati alina info omukulu omusemwayi yamutuma ogendo gamba alien skin nti essaawa yonna bagenda kuleeta omulabo bagusuule ewuwo. Nobati yabyogera. Nobati yabyogera katambi yali yakakola dda. Nze Sakozi lwakuba tisimu yange baginzibyeko mbadde ngenda kukulaga obutambi nga ono yani oyo agenda okukiikirira Lubaga wa Bakuli Scorpion Shaba nga bakuba abantu nga namba li ku bitanda nga naye waali wennyini nnyini atudde bw'ati nga bakuba abantu direct naye tewali lunaku na lumu Scorpion Shaba yagenzewo ku poliisi. Katonda essaawa ya leero Sakozi abaana b'abantu bali mu kufa mu bintu eby'ekisiru. Tuli ku alien skin pozi kantu ale mukisa guno okusaasira bambi maama w'omwana yafiiridde omwana ono. Omanyi Sakozi bwe twogera ku bintu bino twogera ku muntu olumu abatayina ssuubi limala naye ng'omwana olumu gwataddemu essuubi okugyayo famire oba okusitula yennyini ng'omuntu ngera wolaba alien gye yava nolaba nga yempaji ya famire yabo. Naye bwe tuba twogera ebintu bino tusooka ne tugamba what is the cause eza sagazi zino zonna. For now we are talking about the criminality in the country including murder. Bw'oba otunuulidde ensonga eyo nga gy'otandikiddeko ne wabeerawo n'obutambi obuyitiŋŋana obwabagamba nti nze nagenda n'omwana ono era bano be baamukuba ne wabeerawo neyeyogerera nti nze bano be bankubye. Omufu obukakafu bwe bukola ebitundu 5 oba na 6 ku buli 100 mu kooti ku musango gwa mada oli okwogera nti bano be banjigga era bano be bandi obubi nga bw'olaba alien skin gundi gye yakoze nti senga nfa famire eno yendiko obujulizi bwe bukakata kye kimu n'omwana kye yakola. Bas ontegera kye nkugamba ngo alien skin kyenyini kye yakoze ku live nti senga nfa abawagizi bange mukitegedde famire eno yendiko mwenna mugimanyira mukolangawo ekintu n'omwana kyekyo kye yali akola ekyo kyenyini kifaananako n'omwana kye yakola Katambi. Kati bwe tuba tunuulidde ensonga eyo ne tugenda ne kwoli agamba nti nze nagenda naye era bano be baamukuba simanyi baali bamuyigiriza bikonde era nayo tumwetaaga
mukunoonyereza kati awo tuli mukunoonyereza tukuŋŋaanya kuba kati zino zonna nga oli tannaba kufa tegunaba mukka muvi tukyali ku allegations byambu okiwulira naye nga tusinziira fe ku bujulizi obuliwo bwe tusinziira okupiininga ensonga zaffe okitegera kye nkugamba naye tulina ekigambo ekigamba nti nsibambi Edibya Mutere n'ekifaananyi kya Ssensekere kati gwe bulandi wagibulandinga otya okutuuka wano okuva ku ntandikwa mu bulandi gy'obulandinze bwe bagamba nti gundi yasse omuntu oba gundi yakubye omuntu kweri ensi esobola okuwakanira bikwatagana n'ebikolwa byo by'ozookola nti teyamukubye oba yamukubye era n'ayogera asobola kubanga nalabye abantu bangi abaleese ebintu ebyenjawulo nalabye abantu abawadde obujulizi be badde bajjako statement nga n'okwebika beebisse ekyo si kipya mu mawulire si kipya kweni TV twabangayo nga bajjako omuntu eggulire nga feesi bagibisse mu mawulire okusinza ku sefute y'omuntu n'abantu bayogerako asobola obutalabika feesi okiwulira ekyo ndowooza amawulire teyali kibuze nakibuza nti lwaki beebikka okusinziira ku sefute y'omuntu ayinza oga nti banomba tyabenjogerako bano tebasongwamu lugalo kale kanjogere nga feesi nkoze eki njibisse okusinziira nze munaye wembeera mu kiwuunya bajja kunnonayo ensonga enkulu yeeno nga bulandi tugivuddeko sakoozi gye weebulandinze kikola ebitundu nga 25 butya bw'obadde weeyisa okuwakanira nti yabadde mu musango oba teyabadde mu musango Alien akuŋŋaanya abaana bangi abaana batambula nabo abaana abo buli omu ng'ayina emizeege kuba Alien asanze bakulu abalala nga basibiddwa nako mu makomera kule emisango egy'enjawulo otegera kye nkugamba abamutambulirako naye ekizibu kye nalaba ewa Alien ayina ekizibu kimu abaana bonna abali ewuwe bonna ba anirule bonna mpologoma Alien talina full command ku baana abo kankuwa ekyokuberabirako lwaki njagala otunuulire Chameleone omuntu yayanye ku Island oba omala otunuulireko ku Firebase nti Alien katugambe biri byali byakusaagamu kale katwogere bwe tutyo ebya pesti ebya Alien ebyebikonde naye wenna Kapiripiiti yayinza obutamanya nti byali byakusaagamu ebyo bimanyibwaze naye mu time eyo nga tukyayogera wano ne Alien amaze n'okusaaga n'omwana ne wabeerawo anirule empologoma endala eyamukuba paaki eyamuzimbya ki ekyo tekisoboka komandi ya ghetto ey'eggaali ezo komandi ziri ez'abasajja abo nga Chameleone waba ayogera n'omuntu n'omusindika busindisibwa atosooka kufuna kibooka awaana okikola otya ku time eyo nze ŋŋambye kino kuba komandi yonna yavanga ku muntu atya kati Alien wali komandi ye tesobola banno balina we bagiyitako n'ayimiriza ne bakuba nga talagidde okitegeera naaba ng'akyagamba ono mumuleke niwabeera wamusoberera eŋŋuumi nekola ki nemukwata bwe tugenda mu kino kyonna kye twogerako sakoozi tugenda kati olwaleero tuba twogere nga twogera nti waliwo omuntu famire ezitulaba n'ekitundu n'ekyalo abafiiriddwa omuntu abali mu nnyiike mu byonna bye twogera tugenda saakolinga nga tetusingisa Alien musango wabula nga tetubaatira mu kufa kwa muntu naye nga tunoonya amazima ge galiwa poliisi yali badde ku time eno etandise okukwata oba okusonga simanyi bwe bakola investigation zaabwe naye yali badde etandise okupiikingayo ku mannya aganokolwayo Alien anokolwayo nga head of gang okiwulira naye mulimu abapiiningibwa nti Babu okusinzira ku mugenzi mulimu abapiiningibwa ne bagamba nti Scorpion Saba okusinzira ku mukwano gw'omwana aliwo kati kuba yawa obujulizi ddala yagamba nti okitegeera kakati abo abapiiningibwa baali badde bo bano abawa obujulizi
n'abapiiningibwa abo bonga bakwatiddwa. Ne Kalifa nalabyawo obujulizi. Kati ne Kalifa alina obujulizi bwe yawadde bwe twetaagira ddala. Atuyambeko. Era naye alina otuyambako kubanga alina certificate ino giwulira. Kubanga yagambye abadde mukwano gwa mwana ono nfanfe. Bwe yamukubiranga akola ki? Okiwulira? Kakati Kalifa ajje. bw'otunuulya ebintu byonna nga bwe byetaalwa mu ssaga, nze kamala okubuulira kino. Abaana bano omanye eryanyi ngenda dikubuulira. Olaba ettutumu lyatambulira ku Alien ng'omuyimbi yenna eyajja yayita subira kutuuka waatuse n'atuukawo mangu. Ettutumu eyo olumu ne limufuga okumuyisaako, ate Alien olumu n'akola amalala g'atalina kukola, olumu n'abalaatira n'abatalina kubalaatira, abantu ne bamutwala nti olumu ebintu byaki kankuwa ekyokulabirako. Bamaze okukuba abantu abajjaati abalala bamenya amagulu, gwe nogira mu byambalo bya jjaati nti yefe abajjaati abakuba. Okitegera kye nkugamba? Omuntu nze amanyi okusaaga kwa Alien nyinza okugamba nti asaaga. Omuntu ali eri ebbali agamba be bano bennyini abakola ki? Abakuba. Oba ntegera kye nkugamba? Kakati buli wewewaako obujulizi nti olina obujulizi olumu obukuluma, kiba kizibu nnyo public ensi okujja mu musango olumu ogukwogerwako naye okuba si mutuufu. Ensonga za Alien. Kakati ensonga za Alien Sakozi ebiseera ebisinga ekyonoonye wano Uganda, abantu abalina brand tebamanyi bwe balina zikozesa. Bagenda okutegeera nti brand eno nagikozesa bubi ng'obudde bukedde. Nze ngerako ekyokulabirako ffe baatusindikako ekifaananyi wano ng'omusajja baakisindikira gundi oyo Devicom. Ne batusindikira ng'omusajja agenda mu kibuga omwo ng'agenda asoloozaako abantu ssente nga yeeyita wa mukati owa enforcement. Ng'era agamba owa mukati bano abakwata emisolo. Ne batusindikira ekifaananyi ne bakisindikira nze. Kati singa omusajja oyo yakwata abantu n'abajjako essente ezo, amu mu kibuga baagamba nti abo tebamanyi bandize wano nga bakwataani mawatu w'omusajja ono. Kati abantu abalina brand tebamanyi bwe bazikozesa mu Uganda. Talowooza nti bano abaana bendeeta wano baana bavaawa era ebikolo bye bakola singa bukya ne batta omuntu oba ne bakola effujjo oba ne bakwata omwana ku kyalo. Ye bw'abeera n'egganga awo ku kyalo n'emuwerekera n'agenda bw'ayita mu kkubo n'egenda ng'efuuwa ffirimbi n'ekuba enduulu, tebalowooza ku kiddako. Kubanga bw'otunuulira embeera za Alien Skin ono n'omwana yafudde, bw'otunuulira Alien Skin talina we yakubidde mwana. Tolabawo Alien Skin bwe yakubidde ki? Mwana. N'erinnya lya Alien Skin ate teyina we liva mu kintu kino. Olw'ensonga nti brand ye yagikozesa bubi. Teyasobola controllinga bantu abo. Era ebintu ebyo bigenda leetera abantu abalina brand oba n'abantu abalina amannya obutamanya ngeri ki gye balina kukola mu bintu. Ffe twatambulanga mu Igoozi eyo nga Ssemakula alina abavubuka abamutambulirako, Lutaaya alina abavubuka abamutambulirako, Sekamate naye yabanga n'ababe, nga tugenda mu kitundu nga tuli abantu nga 40 naye nga kuliko abayimbi 7. Tegedde tuwaliwo ne twawera 8 nga ne Fuserika abantu tutamanyi naye tewabangayo baana bakola fujjo ku kitundu. Era twamalanga okukola show ne tuvaayo ne tukomawo. Kakati ebiseera ebisinga bano abantu abalina brand nga Alien Skin, simanyi Spice Diana, ekigwawo bagamba owa Spice Diana kuba n'ekyalo kyonna aba yakyefuga. Oba kitegedde omuntu n'akeera enkya ne bakeera enkya wano ne balesagawo omuntu afudde, bagamba wali abakati we batera okukolera kubanga kyekikola ki n'ekyalo kimanyi. Kakati bulandi zino abantu bagundi bano ba Alien Skin bazikozesa bubi era zigenda batusuula mu ntata. Kati ate bwemala okujja ne wajjamu n'abafitina. Kigudde ku Alien Skin katuveeyo mangu tulina kikumamu ne bakumamu. Mu kukumamu mubaamu n'abeetamu edda Alien Skin olw'ebikolobero bye.
nawulira owulize ndi Alien Skin yakubye omwana wadde si yakubye erinnya Alien Skin eribeera waggulu kubanga nze sisuubira nti Alien Skin oyo omuyimbi ow'amaanyi yes alina effujja alina kuru naye bano abaana abamutambulirako sisuubira nti alina control esobola obba controllinga negamba gundi tokuba gundi tetwagendako nenamba emu oba twalina namba emu ewasaha naliraawe twagenda ewasaha ne tusanga abaana abali King Saha nga mutuufu bagudde eddalu ne bafuluma kikomera ne bayingira nakawuka oli nalaba akawala akayitawo n'akayingiza ekisagazi bajja kugamba mwana ba King Saha oba King Saha kakati bwe buno obutambi bw'olaba oli ayogera erinnya baana ffe nina bwe tusanga nti bakumanyi naga sigwokolanisa kozi zabo mbasanga nnyo ng'erinnya lyo likola ki lirikulembera so nze ndowooza nti abantu bano abalina amannya balina okwegendereza engeri gye bakolamu ebintu byabwe n'engeri gye basembeza abantu abamu baana n'emize gyabwe bava gye baava nga baali babbi omusanze ku kkuba okubya oluyimba simanyi rasita wange mpitali wange okubya oluyimba ng'oli atandika kutambula naki naggange zikuba abantu ate n'atasobola ziwa direction ki ntuufu kati ate Alien Skin bwe bafunira obuzibu bagenda ne bafuna kigavumenti ekyavunda edda nakyo ne kibeerimbikamu kati bwe kimala obbeerimbikamu nekibaazika ku maanyi kati mu kubaazika ku maanyi ate nga mu gavumenti kyennyini kirimu abeewalana Alien Skin yo n'atubbako sho kati nze mbadde nnyimbawo Alien Skin kati ajja kutandika obanga yayimbaawo kati vurugu n'abeeraawo ne bana Alien Skin kino kigundi bwe kimala obbayingira mu kigavumenti kibalowoozesa nti bagenda kuba b'amaanyi n'egganga yaabwe ne beerabira tayimu eri ey'okuvaayo nga waliwo nga ne gavumenti kati ng'ekintu ky'okufa omuntu okufa toyina bw'ogamba nti ogenda kijja mu ki okijja mu Alien Skin ne gavumenti bw'ekitunulira n'emisango gy'esobola okuyitako naye awali okufa tosobola kugamba nti Alien Skin ojja kimugjamu ebbaluwa y'omusawo simanyi kye yagambye wajje tulazeeko yagambye eki gwe wadde oyagala otegeere ki kubanga ebbaluwa y'omusawo singa egamba nti omwana ono okukubwa okwamuviiriddemu okufa awo kkiriza gaana abamukubye tebalina wavaako ki naye singa ekeera enkya kubanga okukuba tekitegeeza kufa kubanga teyafiiridde ku siini wali era ekyo kyekiyinza obbayambako bwe tunadda mu kunoonyereza okutuufu engeri gy'ataafiiridde wali ku siini bayinza okugenda ne bagamba nti yafudde bibye naye ebbaluwa y'omusawo eno era kubanga simanyi famire nambe maleka yagimanyi oba bambi eyina obusobozi obusaba ddala omwana ono ebbaluwa y'omusawo egamba ki ebikonde bye byamukubye bye byamuviiriddeko okufa nga bive wa Alien Skin kati ebbaluwa y'omusawo ono saagala mugibuuse maaso twagala baleete ebbaluwa kubanga aba yakoze eki yafudde naye tetubuusa nnyo lipooti eno ey'omusawo tatuleetera lipooti ey'okujingajinga ng'essimu emukubiddwa okuva ekyotero oba okuva ewalala kubanga toseka kubanga abantu bangi bakoze ebintu oli n'agamba nti olw'okuba ye bamuwa ekifo n'agenda ng'avuma abantu agenda akuba abantu n'ebigenda kubaddira bigenda kujja ate era tebagenda ku Uganda yo kubasonyiwa kubanga baba bakoze ebikobero naye nze ndowooza beddeko bekyekinge Alien Skin ekyamugwako ku luli nze nali mmanyi yagenda kukendeezaamuko okutambula n'ebyo ebintu kubanga wali twalwana nnyo bulaba nga abantu balwana nnyo bulaba nga Alien Skin akola ki avaayo so nze ndowooza bw'obanga ofunye ekizibu n'okivaamu gezaako weekansolinge kigavumenti kino kirimu ebintu bingi ate nga yagiyingidde sakozi nze ebigambo bye ngenda otoolamu ngenda kugenda ku bigambo by'omwogezi wa poliisi embivaamu ngendeko ne ku waliwo n'omukyalo omu bwe mmaliriza ngenda tandikira ku kigamba nti gavumenti ya President Museveni yakola bubi okuteekayo ssente za ghetto ngamba mu ghetto ogamba nti waliwo ssente zijja mu ghetto
nti lwaki nkugamba bwe nti Kiriwo. kuba bw'otunuulira kati ngenda kigamba leero nti bw'otunuulira ebintu bye tutambuliramu nti Scorpion Shababu yali ava era omulimu bagamba gwamuyita mu ngalo kuba yali agenda okukolera ekibinja ekyo nti bwe yali ava okuwandisa President Museveni abantu bakuba mu kibuga tewabalaba bakuba mu kibuga buli kimu nekikolebwa nga bwe kiganda nti ennaku zino ze tubaye tugendamu emabega babadde batambula bakuba buli mwana wa Alien Skin yambadde t-shirt ya Alien Skin. Onteka kye ngamba kati obuzibu bwonna ssaawa zino ngenda bussa mu ghetto nti sente ezijja mu ghetto zino ze bagamba ze zigenda oleeta ze zigenda obuzibu mu ki kuba buli omu ayagala namba ate buli omu ayagala kugamba nze nsinga okitegeera nti ebigambo bino bye twogera ssaawa zino nze sirina gwe ngenda kujjako musango ate sirina gwe ngenda kuwa musango wabula kati nze nteeseza bantu batulaba kulowooza na kumanya kikigenda mu maaso sakozi mu bigambo byenjogera olwaleero mulimu ebigambo by'omwogezi wa poliisi ng'agamba omwana bamukuba ennaku z'omwezi 20 guno ku Lwomukaaga ne mubaamu era ku bakyala abo yagamba nti omwana bamukuba ku Lwomukaaga wakati w'essaawa 10 mpaka 12 awo ebigambo ebikola ki bino si byange buli yina akatambi k'omwogezi wa poliisi akola ki abiraba era abiina ku simu yo oba wawala wonna ne tufuna okwogera kwa Alien nga bagamba ennaku z'omwezi 20 baali Ishaka omwezi guno ku Lwomukaaga era basimbula wano wakati wa saa 7 kuba bakola ne drive wa Ishaka omwana bamukubasa Amerika wakati wa ssaawa 10 ne 12 ezekiro ezakawungeezi ontekera kye nkugamba bino ojja kuddayo mu katambi k'omwogezi wa poliisi bw'oba wakalabyeko ogenda kuddayo okawulirize bw'omaliriza ngenda kusindikira nange omukyala agamba nti omwana bamukuba ku Lwomukaaga kawungeezi ngenda bukwa bumeka naye abafangoni bagamba nga sina kugamba kuba ne gye baalaga okuyimba bagamba yakola ne drive bakola ne drive Ishaka ku Lwomukaaga twogera kusirwa wiiki eri wabula eno okitegeera kye nkugamba kati mukyo kye njagala okubuuzaamu nga kyo ngenda kitwala wa mwogezi wa poliisi oba abantu abalala wanze nandisuubire nti poliisi yandisoose nejja neetugamba nti Alien Skin agamba ennaku z'omwezi 2 yali Ishaka ani yategeka Alien Skin Ishaka yajja ssaawa mmeka ntika kye nkugamba era ebintu bino ebuzaabuza nti oli bagamba banona omwana awo ne bamutwala ku Fangoni kyokka ate waliwo abagamba omwana bamukubirawa babu yagenda Ishaka yagenda Ishaka yate babu ye yamukima yagenda andi kati bino byangenda okusindika mbisindika eri poliisi n'omwogezi waki na bano abali Ishaka tugende maaso nti batumaliriza gundi ani abamu bagamba David Kombe yalabye bagamba omwana tebamutwala David Kombe agambye kitebe wabula bakola ki bamukubira awo abamu bwe bakola ki ekyokubiri Faruku omwana ono kamera ezo zirabe ez'oku nguudo batugamba zikola singa baba bagala mawoono entambula zaamu abasobola zikola ki ozikuwa nga bayita ku biki ku kamera bayo obadde okola interview ne mukwano gwe yagambye yennyini bamulina omuweereza nemuga waayita okutte eno olagawa kane entambula naye basobola okukola ki ontekera kyenkugamba kati bino ebintu wankugambira nti no ssaawa zino tuli mu byanfuna bya ghetto nti Alien ono bwe batugamba nti ennaku z'omwezi 2 yali Ishaka era asimbula enakola ne drive Ishaka buno obuzibu bwajja butya kati wano wetwagalira poliisi yebe tutangaaza kuba kati ssaawa zino poliisi esobola bikola ki byonna bitubuulira n'ebisa ku internet nebikola ki kubanza ssaawa zino byenkola byempiikinga mbijja mu mwogezi waki si byange omwana abadde asubscribinga wa Mufangoni omwana wasaha wa Kamiliyoni wa wuno omwana yali wa Fangoni
kati nga bw'omanyi nti ennaku zino ng'ojja kufa nga bakuperereza abasikopyo ne bakola ki ne bakutwala naye omwana oyo abakulima amabada jonkera alina batamujjonkera naye ate erinayo katambi ng'omwana jonkera alina naye nze awakyambuza abuzizza kati afiiridde ku ggaali ki ya scorpion gyabadde baziise ba scorpion tebaziise kati biki bye ngenda okugamba Farouk ndi ssaawa zino nze nga sina pininga alien nze nja kusobola kumanya information ya poliisi gyetuwa nti ennaku z'omwezi 2 zo zaali zitya ze baba batuwenza entambula nga bwe zakola ki batuweeza alien n'ez'omwana bazikole ki bazituwe kuba nze saagala nnyo okozesa busungu nzije nkugambe nti gundi yeesa omuntu ng'enkya nja kukeera ntuule mu bigambo nga bamaze okuwa entambula za poliisi bwekola ki oli bwe yatambula n'oli bwe yatambula anti yali yene agamba abamulwana abamanyi awo wenzija nti sakoozi mu bulamu bwe butambula tosobola kulimba misana n'olimba n'ekiro ompulira baba be babuuza ab'ekyaka bagamba nti ne mu kudda bali basimbula obudde bukoze eki bukedde kuba batuuka eno saa mmeka ez'okumakya kuba lyeni yasembayo okuyimba kitegeera kati wowe nkuleeta ssaawa zino nti ssaawa zino nti ekifaananyi ekitambula ssaawa zino kiyinza okutambulira mu alien nga bwe kitambula kuba ye mukozi waki efujjo gwe tulinawo naye tusooke tudde emabega nnaku z'omwezi 2 ezo zensinga okulemerako kuba zirina abantu 2 oli yagambye nti bamukuba ku lw'omukaaga wakati wa saa 10 ne 11 n'omwogezi wa poliisi agamba nti bamukubanga ennaku z'omwezi ameka eyo ne tuvaayo Farouk wano wakyaliwo ebibuuzo bingi era ne ansa natukyalina ntono mukulu Kalifa Aganaga yatugambye n'abakwata vidiyo abakola ki abamanyi okitegeera baba bamukubira ne bakola ebakola ne bamunyonnyola nayogerako ne maama waaki kati awo nawe wenyini tulina okumanya yakubwa ebikonde ewa Scorpion Shaba mbonga bamutraininga ebikonde newe olaba training ebikonde ondeka kyenkugamba alinga ono MC Stable ondeka kyenkugamba brother kati wonna we tukyali ssaawa zino tukyali mu byambu poliisi eyina tuwa final report lwaki babisuula ku alien lwaki si bebekulu lwaki si gundi ne bebekulu kyali kibaddewo andi kati ssaawa zino bebekulu omulaba bebekulu tayinza kulwanira bintu bya ghetto ssaawa zino nti bebekulu ssaawa zino n'abayimbi abagenda okuyimba wa muzeeyi balina kwebuuza ku ye tunayimba ne batwala kilaasi si yantalo onteka kyengamba kati mukyo kyenyinza okugamba Farouk nze bino ebintu bwe mbitunuulira ne gye mbitambuliza yonna jasi tulina bbiwa buwikadde nze nina ekintu kimu kyenzikiriza omuntu teyeefiira kaba kadde jasi ke kajja buli omu nayogera kyawulira kyayagala ku mutima naye akadde ne kamala ne kajja ate n'otandika okulya ebigambo by'okoze ekituufu omuntu teyeefiira ekituufu kijja kulabika Jemba tuli ku Patrick Mulwana aka Alien Skin aka Chimenge aka Fangoni Soja aka Mafia Boss amanya malungi senga gagobererwa n'ebikolwa nebaza Katonda olw'abantu abawadde endowooza ku nsonga zino kati eno ndowooza yange wetematema ekikyo kyomanyi nze njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire y'omwana eyafudde n'ebigambo bya maama w'omwana manyiwe bizitowa eri mwenna abalaba puroguramu eno nga muli bazadde nga mulinayo omuntu omu nga yasobola okuweereza 50,000 oba 1,000 nga kwosibidde olukoba n'afa mu mbeera etategeerekeka ate okufa kwe ne kufuulwa eky'okujjajjattirwamu eri abantu abalina bye beenoonyeza abalina bye beenoonyeza nga bba abantu oba abatali bamativu oba abalina okwagala eri abantu ab'enjawulo. Okusookera ddala nze poliisi nga tennakola kintu kyonna okusinziira ku bujulizi bw'omwana eyafudde omugenzi nga tannafa, olaba poliisi ekwata abantu beeteeberereza okuba mu buzi bw'omusango
olaba poliisi ekwata omuntu gwe ateebereza nti ayinza okuzza omusango erinda ky'okukwata abantu ku bujulizi bwa 60% oba omugenzi erinda ky'okukwata abo be yayogerako banoonyereze nga tebanatta bujulizi. Essaawa zino kye bali mu kukola social media zonna ziri mu kutta bujulizi bwanfa ya mwana. Ebigambo byonna bye bakola okuŋŋaanyaamu simanyi ono simanya champion Shabba oyo omulala simanya gwe boogeramu abo bonna nga tebannaba kuboogerako simanyi ono wankambye eno simanyi ono wankambye eno abo tebaliimu mu bujulizi bw'omugenzi. Abo babateekamu kubuzaabuza bujulizi basooke bakwate bano abali mu bujulizi bw'omugenzi kubanga bukola ebitundutundu 6 mu mateeka. Bwe bamala okubakwata balyoke batandika okusaamu angles endala nga banoonyereza. Amazima gali nti Alien w'amaanyi era n'abalowooza nti Alien talina komandi eri abaana be balimba. Nze ndi example ennamu ku komandi ya Alien eri abaana be. Nze abaana ba Alien bansalako ne Alien yennyini ne bansanga wali Wizo mu kizungu ng'abaana banyinako obusungu mbuno nze nvuma mukama waabwe era we bajja wendi Alien yabagamba temukuba jjemba era ne bamugamba otukoze bubi. Bino byenjogera bya bujulizi. Alien abaana ba bayinako ki komandi abayinako control era tasobola kubagamba mu kino temukikola ne bakikola kubanga zaali ssaawa 9 ez'ekiro. Ompuliriza bulungi twali wonze no Brian oyo n'omuntu omulala ne Wizo ne mukazi wa Wizo. Okitegedde bulungi kitegeeza bali basobola okunkola ekintu kyonna. Ababbaleka ne bakola ki ne bankuba senga yali talina komandi ku bo yali badde tasobola yali badde abalagira nti mumukube yali badde bagamba temumukuba ne bakola ki ne bankuba. So Alien komandi agiina eri abantu be ate ekyokubiri numbers ne namba agikola ki agiina. Ensonga y'okufa kw'omwana Alien Skin oyo Babu n'abo abalala abamenyekeddwa bagiinamu ebitundutundu 9 nga we banoonyereza bakiinamu ebitundu 9 nga we banoonyereza. Ekyokubiri si ye incident esoose kwaba abantu be bamu baze bakuba abantu bangi mu lwatu. Just omukisa gwe bayina nti bakafiirwako batono naye bakyafa bwe banaabanga bakyagenda maaso nga bakyakuba. Okufa kw'omwana nkimanyi nti n'omuntu atategeera ng'atulaba akimanyi bulungi nti ebitundutundu ebingi tebagenda kukwata ku Alien Skin leero kuba bakyamwetaaga. Kubanga n'olunaku poliisi lwe yateekayo ekiwandiiko nti banoonya Alien Skin yali ne poliisi n'amagye ne pulezidenti Kololo kye bagamba tebaamulaba. Poliisi erekerawo okugguusa abantu nti eri mu kunoonya Alien Skin teri mu kunoonya ani Alien Skin. Era abantu abagamba mbuno ennaku z'omwezi 2 Alien Skin bagamba nti nno yakuba omwana ate yali simanya wa ago naga amawulire ga bulimba. Amawulire g'omulago gagamba nti omulwadde yatuusibwa emulago ng'ennaku z'omwezi 10 ayagala obujulizi obusingako awo agende emulago ab'emulago we bagamba yatuuka gegana gwe bagamba mbuno bagamba nti nga 2 bakuba omwana bali bagamba 2 omulwadde lwe yakola ki lwe yagenda emulago. Anti oyagala kutegeera nze ekyenjogera omulwadde tebamukubanga 2 omulwadde yatwalibwa emulago ng'ennaku z'omwezi 2 okitegedde bulungi. Omulwadde yatwalibwa emulago ng'ennaku z'omwezi 2 tebamukubanga 2. Ekireetera omulwadde otwalibwa emulago ng'ennaku z'omwezi 2 omwana oyo waakubwa n'addayo ku kyalo. Omukyalo omunene omuddugavu ndi mu kunoonyereza linnya lye agamba nti we yakomawo balowooza nti bamukubye bino bya kiyaaye bintu byawe byabavubuka ne bamuleka mu nju. Kakati omwana wamala okwenyoola ennyo nga takyasobola kutambula yayavula n'ava mu nju n'ajja ebweru ng'ayavula waati ne bamulaba abali awo ku around. Poliisi nga tennaba kunoonya bintu birala egende ku ground
waliwo obujulizi bwa mirundi ebiri. Waliwo obujulizi obupiininga omuntu eyamunonawo nti we yamunona. Waliwo abaaliwo. Ompuliriza bulungi, obujulizi weebuli. Waliwo obujulizi obwokubiri obuliwo nti yakomawo awo wennyini nga mulwadde. Ne mu kalwaliro ke basooka omutwalayo. Omuwala omulezi talina ssente yadde ameka? Abaawo bennyini be baasonda ssente zamutwala mu kaki? Akakatami kayina ngenda kakuweereza sakozi. Ng'abakazi bawa obujulizi nti be basonda ssente zabatwala mu ki? Bazisonda awo mu area. Kakati we batuukayo eri ne bamulemererwa mu kalwaliro ng'ennaku z'omwezi 2 n'atwaliwe wa Mulago. N'afa ng'ennaku z'omwezi 2 mu mmeka? 22. Abaayi mwagala kugamba nti Alien alinga Devicom essaawa zino talina kakwate ku kufa kw'omwana oyo n'egganga ye. Ekyokubiri, abawuliriza n'abatulaba mwagala kugamba nti mu bantu bonna abali mu ggwanga omwana ono mu butategeerawe nga tannafa ng'ali mu bulumi obw'enjawulo yalaba kuteeka kintu ekyo ku muntu abadde amuwaayo n'ekikumi ekyokulya, ku muntu gw'abadde ayagala ku mutima ng'akuba music we n'azina n'afuna ssente mu music w'oli. Ompuliriza bulungi, mwagala gamba mbu omugenzi ono nga tannafa yawuliranga mu bantu bonna abali mu ggwanga asaana okuwaayiriza ono gw'abadde ajjamu 10 kwabadde aweereza ne nnyina, kubanga abadde akuba nnyimba za Alien nga kwazinira. Abadde muwagizi wa Alien oba okitegeera bulungi, oba yaliko omuwagizi waani wa Alien. Essaawa zino tugambe nti omugenzi nga tannafa mu bantu bonna abaamukola obubi yali gganga ya Alien n'agiwaayiriza okutuuka ku sseeryo ng'ate babadde banne nga abafunamu ssente. Poliisi muvumaganya erinnya lyammwe ng'ekitongole kya poliisi. Ebintu ebimu muvumaganyisa ne gavumenti ng'ebiyinamu omukono oba nga tebiyinaamu. Ekyokubiri, mugenda kwongera obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Senga eggwanga linaazuula nti waliyo abantu abatakwatibwako oba bakoze bulungi oba bubi. Kitegeeza ki? Nti omuntu oyo weonaamala okumanya nti waliwo abatakwatibwako, abantu bajja kuyiiya ngeri gye beetaasa senga baliwo batufunyeeko obulumbaganyi. Nva waggulu nga ŋŋamba ebintu ebyayogera omugenzi bujulizi mu mateeka g'eggwanga Uganda obukaalinga ebitundutundu 6 ku buli 100. We mubanga mugamba nti nno ddala mwagala kukwasaganya mateeka, temuyinayo excuse gye mutuwa bannamateeka lwaki Alien n'egganga ye bakyali bweru nga bakyali mu bantu ba bulijjo. Nagambye nti bino ebintu bya kaseera, bibeera bya kaseera buli muntu alina kya commentinga ku bintu by'omugenzi yeetaaga okuba nga agenda kukwatibwa. Otegeera omanyi lwaki? Nti waliwo era omwana eyagambye nti yakoma okwogera n'omwana oyo ku Friday ekiro ng'enkeera amukwata buno mu video ng'azina, ng'enkeera olw'omukaaga balina okuddamu bashootinga eki. Ontegeera? Omwana oyo n'atasobola yakwata bu video. Era kyekikyenga nti abantu bangi bagenda kubeera mu guno omusango. Okitegeera? N'atasobola ono lwagamba lwe bamukuba olw'19 kakyekyanga nti buli muntu agwa statement ku gundi eno yeetaaga okukola ki? Oli omwana agamba bw'ati nti baali balina okukola ne ka video ku Saturday. Onteka kye nkugamba kitegeeza baayogera eggulo ki? Eggulo limu. Ekyokubiri kye ngenda era okugira ku muganda wange wajja siye munyiivu munnyo nti omwana ono bw'ajjanga mulwadde tebamulinza nkeera. Ompulira? Bamutwala mu kiriniki. Kati omwana yakubwa teyakubwa? Anti yakubwa nanti nkugamba kati tujja ku kyono kyagenda nti mudwa bamutwala naku z'omwezi era ze bamukuba. Nti omwana bamutwala mu kiriniki yali mulwadde. Kiriniki ne bagamba sigenda mukola ki? Musobola. Ne bamusindika wa? Mu budde obalina tubalinawo ssente. Ne bakuŋŋanyawo ssente bamusindika wa? Mulago. Waliwo ate kyenfunyeemu nti waliwo abadde ng'atugamba nti bwe baamala okuba omwana yamala ennaku ng'atambula.
bw'ogamba nti omwana baamutwala mu ddwaliro ennaku z'omwezi 2 kiba kitegeeza nti bwe baamukuba oba baamukuba nga 18 oba mmeka nze bwe nfuna omaye ekireeta wano mboozi mukati kukola bw'oga nti omwana teyagendayo nga 2 poliisi kyegamba kiba kitegeeza nti baamukuba wakati 18 oba 19 n'awulira obulumi nga 2 n'agenda mu ki nze bwe ndowooza okutegeera okwange nga 2 ne balyoka bagenda mu ddwaliro ng'atandise owulira obulumi kati ate statement bwegamba nti olwamukuba ne bamutuusa awaka ne balaba nga ali bubi n'agenda mu ki n'agenda mu kiriniki ne bagamba wano tigenda kusoboka kitambule kigendewa e Mulago lesa kozi nze njagala abantu bategeere nti mu Uganda muno mulimu ebintu bingi twaliwo akatambi akatambula ng'oli agamba yali tampa ssente nga teddali agamba ono ampa ssente kati mu Uganda nedda sinagenda wa lutaaya wajja kujja nawo ngezaako okulaga ebitambula kati obeerawo ng'obwongo bwo tokimanyi nti omuntu asobola okukeera enkya ng'ayina amukozesa tukole bwe tuti tukole kino yogera bwoti tukole kino oba okyalina nga bakuwa amaaso 2 ne ng'otunuza ki ng'otunuza limu tiwano mu Uganda ebintu bingi nnyo ebijja naye nga mu kujja balyogera tefaaga nnyo okujjukiza abantu oli najja n'agamba nti nze gundi yansiba naye nga ate tulaba poliisi emukutte kati Maima waabuuzizaayo ekibuuzo n'agamba nti okusinza ku submission ya Jembe alinga agamba nti omwana baamukuba nga 18 n'atambula n'obulwadde omwana ono yakomayo waka nga bamaze omukuba uliriza tebaamusola obusuuze waka senga omuntu akomayo waka ng'ava mu incident olwaliyo nga 18 katugambe essaawa 3 oba 2 ez'ekiro mu 2 ez'ekiro baga nti yasooka n'abeera mu nnyumba nga balowooza okuba kwa bulijjo kati senga omuntu yamala mu nnyumba essaawa 4 ne bamugyamu ku ssaawa 6 oba 5 mutwala mu kakiriniki n'avaayo ku 7 aba atuuseyo eringa ennaku z'omwezi nga 2 mu kiro kimu ekyo okitegeera aba abaddeko nga 19 ate n'abaako nga 2 just mbadde nkutangaaza mu butangaaza okiwulira abantu bemwewaddeyo bwe tubatujjako obujulizi batugamba omwana yatuuka wakati w'essaawa 10 ne 10 n'emmeka ez'ekiro ez'akawungeezi ompulira ne bamulaba nga beenyola ne bamubuuza kiki nti anzije wano ankoze eki bankubye ompulira kyenkugamba wakati wa ssaawa 10 ne 10 n'emmeka ne bamutwala mu kiriniki nga tebalina wadde 10 kitya ekimu owa kiriniki n'abagamba ono sigenda mukola ki musobola mumutwale wa Mulago sakozi teri yawogana ti omwana tebaamukuba naye twagala odiyensi eno efune buli omu kyateeseza efune fakiti anti sakozi wulira omukazi awa obujulizi agamba bw'ati omwana ku lw'omukaaga ku ssaawa 10 wakati wa 10 ne 12 lwe baamukuba ondekera kyenkugamba omukazi tujja bujulizi nga abakulu babujja ku ssini naffe katulabye twalabye ku TV ezimu ezaleese eki omukyaga nti wakati ku lw'omukaaga wakati w'essaawa 10 ne 10 n'emmeka ondekera kyenkugamba ekyokubiri waliwo nagambire nti poliisi alina okukwata buli muntu n'obujulizi bwayo nti oli omusajja yakwatira ddala ka vidiyo k'omwana oyo ye tumwetaaga omanyi lwaki nti era bano waliwo era abagamba nti bano bagamba omwana gamba bano be bakubye ffe tugenda kujjanja tugenda kuwa ssente kati byonna bye tuli mu ssaawa zino mbadde ndaga nti omuntu asobola okubeera mu 19 ate n'abeera ne mu 2 ate era mu kiro kimu kakati ekirala kye mbadde ngezaako okutegeeza abantu kati embeera eno eriwo ey'obuzi bw'emisango omanyi tuli mu nsi ya mirundi egyo abawagizi ba aliyeni n'abakyayi ba aliyeni otegedde kyenkugamba aliyeni talina nnyo bantu bali wakati abamwagala bamwagala nnyo n'abamukyawa bamukyawa nnyo okiwulira kakati bino ebintu bitambula bwe biti tulekerawo okusamba defensive wakati w'okufa
oba wakati w'okuwayiriza omuntu obutemu. Okay. Otegeera kubanga awayiriza omuntu obutemu aba asamba defensive kimubeerereko ddala. N'awayiriza natta aba yeegaana kimuveeko. Kati tukole bwe tuti tuteeke ebintu bino ku mmeeza byonna bibiri omulundi gutya tugambe ani awayirizibwa obutemu tumuteekaawo. Waba awayirizibwa obutemu ye noono ow'omufu afune obuki obwenkanya. Kale omusango tugumugjeeko ono si mutemu nga wawayirizibwa ani mutemu. Ekyo tukibuuza ba investigators. Okiwulira ani muki mutemu. Tuyina teka kubanga kusaawa eno nga bwe gambye tuli ku allegations tukyali mu nteebereza kisuubirizibwa. Nanti obuzibu obuliwo eyafudde yaleese obujulizi. Anti obujulizi bwe yafudde nabo tubutunulamu kati agamba nti obujulizi buno si butuufu waliwo abaamukaka nabo tugamba nti be baliwa kubanga abaamukaka tetunnabalaba. Abaamukaka obyogera tetunnabalaba ffe tulaba bujulizi obuliwo obulamu. Tusoke ku statement z'omwana n'abantu bonna badde beetoloddewo babadde omuntu gwe badde boogera nga tebamwogera. Omwana yayogera erinnya naye abali around badde bagamba muzungu. Kyebagamba poliisi teparedinga baparedinge bababuuze nti omuntu gwe mwogerako omuzungu kuba ekyo mu investigation kikkirizibwa. Baparedinge bagambe nti omuzungu gwe mwogerako nti yono babu. Omwana yayogera babu abali around bo bawogera ki muzungu. Baparedinge omuntu ono gwenda ba muzungu ki okitegera abo bona bayita ba muzunguzungu bona basoka baparedinge. Tusoke tufune ekituufu abaliwo bamugoba mu Uganda yaddayo yeyita muzungu boda waliwo omulala MC muzungu omuddugavu MC muzungu. Kakati kize kyensaba kyekyo ekyokubiri nze kyendabye wano ffenna kye tuliko ffenna tugezaako kulaga nti side gye tuliko eri right but at the end result ffenna waliwo eyafiiriddwa omwana tuzanyirwa mu kufiirwa kw'omuntu okufa kw'omuntu owulira sina kayanyako nze njogera wabagamba wuliriza tuzanyira mu kufa kw'omuntu tuzanyira mu ate era the same time tuzanyira mu bujulizi. Tugezaako okudistortinga olw'okuba tuwolereza ati ne tugezaako okulaga nti eno side ntuufu eno side nfu bano baakoze kino but investigations zikyagenda mu maaso. Ate nga ekintu kye tuli mu kuzanyirako ekintu ekiriko first hand bujulizi ng'oli yawadde obujulizi obusooka nakyo kirala. Victim yennyini ng'awadde obujulizi again ne poliisi naye baginenyeeko nze ndoza nayo ya papier. Nze nkyogera nga nze ndaba ya papier baafulumiza statement before okola ebintu ebiri conclusive. Kuba bw'ogenda ku siini n'obuuza awo wenyini ku siini kuliko statements za mirundi ebiri za njawulo. Ono ayogera kino oli ayogera kiri which they didn't do at first ne bakola statement. Ate nabo tebanejera badde balina okusooka kubanga babaddeko akaliro babaddeko akaliro. Ekyokuli baba baafulumiza eyo statement ne bagamba these people are on a run oba we are on a hunt. Tetunabalabako nga baraidinze ekifo kyonna. Tetunabako nga baraidinze n'abantu bonna nti balina kye banoonya. Okay. Nabo bennyini already bali mu kukola ki? Nabo okuleetera abantu okubalowooza nti tebakola. Njagala abantu abatwala abayimbozi mu kati gye bawangalya wonna batusuubira okuba nga tuvaamu ebintu ebituufu. Era abawagizi baffe kiba kyabulabe nnyo okulaba nga batulaba nga twogera muntu oli ayina sayidi gy'ali mu kubalaata ng'ate omuntu abadde afudde. Ekisooka kya byonna ano poliisi ekoze obunafu bwayo. Kubanga suspect asooka mwami Babuga ayogerwako ku bujulizi bw'oyo omwana ye abadde asooka n'akwatibwa. Omuzadde olw'okusobola okufuna obwenkanya. Ekyokubiri Nobert event ayina obujulizi ng'ayogera n'owa Ssemwayo bana kyogera bati mwakiwulidde ng'amugamba nti bagenda kutwala omulambe wa alien. Nobert yakwatibwe. Nobert yadeetaga okukwatibwa. Kitegedde bulungi. Omwana eyakoze akatambi abadde atambula n'oli eyagambye nti Scorpion Shaba be baakuba omwana ono ebikonde era ye yagaana okumukwatira mu video kubanga wagira Fangoni naye yaliwo awo naye yeetaaga okukwatibwa. Abantu bameka
basatu tegede bulungi kubanga era ye Nobert agamba yabibulya Alien n'abiwuliriza n'ateekawo kamera ewuwe ng'amugamba mukulu mu gavumenti. Era Nobert yazze n'akola statement endala n'akola video ng'ali mu kyalo n'agamba bamafiya bali mu kupangapanga bakwate Alien Skin kubanga atandise okuyimbira NRM yagudde mu ssente zaabwe. Naye Scorpion Shaba ye yatta omwana oyo. Eyo video ya Nobert event yajogedde. Kitegeeza Nobert ayina obujulizi gavumenti bwe yeetaaga oba poliisi. Ekyokubiri nja kutegeeza omwogezi wa poliisi Onyango, Patrick Onyango yatugambye anoonya Alien Skin. So mukama ntwala mukisa okutegeeza Alien Skin abeera waggulu kabira. Ejo ita Franco totana kubuuza mbu wajyabeera wali waggulu wabeera kuba yagambye mbu poliisi tumuyambe tulagire Alien wabeera taata abeera waggulu kabira woba oyambuka bamugabako ssente oba ndowooza poliisi ya just ndowooza kati ekirala Sakozi ojjukira negamba ku ttaka lyawali Nateete ku laawundi awo side emu enkuba yatonye lyadde likulukuta tebalyogerangako. Kati omuntu omulala ate ayina eggaali nga nayo yabulayo bagibuusa amafuta mwita Kingisa mu bivvulu. Ate abakingisa okumanya babulabe beebikala emasiki tosobola kubategeera. Bakuba ebyaddala kubanze nkoze ne sashes nakola nga nakoze omwezi 2 nekola nenga 7 nekola nenga 19. Abuuko wa Kingisa anaagwa mu bantu wakati ng'ayambadde zero boot. Ona akatambi akali katambula sawa yagenda n'abuuka mukumi n'agwa mu bantu direct. Kakati ekisoka kya Bena Sakozi Uganda government nga we yabagamba mbu simanyi balwanira kuyamba munnansi bye balwanira simanyi oba byebyo. Sakozi government ewadde abayimbi amaanyi mayitirivu nga tebagambwako. Omuyimbi omusasula n'agaana okuyimba tolina ogenda kumuwaabira. Oba akatula ku poliisi waliwo ogenda okumuwaabira. Nze nagenda ku poliisi akunyumya lwakuba dankani awo. Nengenda ku poliisi awo. Nengamba mukyaba nange. Wali obubbi bakuba abantu enkya n'eggulu. Omukazi n'ambuuza so what? Abayimbi bali kubanga n'essaawa ya leero Sakozi abayimbi olala y'abayimbi ababadde Kololo ne bakomediani bonna kati abo tebakyagambwako. Toyira woyinza kumuwaabira. Akukuba n'atambula butambuzi n'agenda. Wabula waliwo omu yaddayogera bayadde mwami Mawa nti abayimbi abalina zi brand essaawa ya leero bazikozesezza bubi. David Alien yakoze na statement ng'ali mu kutya Patrick Mulwana nti waliwo family e Mulwana era bwafa Fangoni Soja nabo bakitaimuzingemu family yani yajogedde nabuza banku olinga bakoze iki yajogedde yajati. Kakati Sakozi ebintu bya mirundi ebiri. Alien okuba yatandika okuyimba ye muyimbi yayimbira ebbanga etteno n'afiitinga basajja abasatu. Ye muyimbi eyayimbira ebbanga etteno n'asaba ssente ezitabangawo. Kayate ate essawa yale omuntu bayita Dr. Jose Chameleone wano mu Uganda ye muyimbi asinga okwagala ebitiibwa. Ekyo bitiibwa budget kyekiriwa ate ye kati Chameleone ayagala nnyo respect onagimuwa ate ono kyatakola. Chameleone ayinza obutatunula budget eri wafante Damulira ne mwami Balamu awo be bagirya obubi. Chameleone ayinza okuba nagifuuka singa ku nnyo ye nga ayagala kitiibwa. Essaawa ya leero Sakozi Alien engato ze yatuula mu ngato z'abasajja abaali bakikoleredde ebbanga baali bayita ba Big Phil basobola kumukkiriza kukibeerako. Anti era nze okutegera Alien namutegeera ayimba. Lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo ebikolo bagulu byakolanga ba Bobo niko kubanga ku siriki. Nola interview yokola omanta igana gira bulungi nnyo. Twawuli efuje lyalingawo. Tewalinga social media tyabangawo. Ekyenjawulo kya Alien nti agenza okujja nga amasimu buli kyokola kyonna tukiraba. Kati essaawa ya leero Sakozi njala kubuulira Alien okuva ku kyo gye yakola ku Freedom City yalinnya n'agenda ku milioni 10 15.
ng'avudde ku Freedom City. Essaawa ya leero Palaso we yakuba Alien oluyi olwamwongera amaanyi. Alien abakwata naye eggaali ye nakkirira Palaso ne beekuba n'owandibaddewo omulambo. Kakati kyotayinza kukkiriza nti Chameleone yali asobola okubeera awakkirize nga muganda bamujoze we bati. Alien waliwo family yagyogedde lwaki okwipinga n'ogamba waliwo family yayogedde era ne mabegako yagamba we mulira ab'omukono gw'omuntu oguliko ttatu nga gwa muyimbi nja kubanze ngutemyeko kuba nga gusalimbidde mu kikomera kyange. Okitegedde yagamba mujja kulabako ekikono ky'omuyimbi nga kiriko ttatu nga kirebe nga nkirina bwe nti kusalimbira mu kikomera kyange. Ekyo yakyogedde era n'akyogera statements ze yakoze zabadde ziraga bulungi nnyo family gye yabadde ayogerako okugamba nti bankuba oluyinga mbakoze eki okugamba nti nno omuntu eyampaddiru yeyiganga ate ngenda okumulaba ku kisaawe yakimye Chameleone agamba the lion is back. Kitegeeza olwedde family yabadde amaze exploding otugamba kuba Biggie byonna yabikola ebyo bintu bibiri. Biggie events yes yamubuking ate n'akima Chameleone n'akima Chameleone kwe yapo so yabadde amaze already exposinga buli kimu nti family gyagamba emuli obubi ate Biggie bali batime Chameleone gova ku muntu goba kuba empya atengera n'akomawo ng'afukamira. Kitegeeza omuntu ayagala nnyo oli omuntu okitegeera. So kati ekyo kyo kyade kitegereke yawadde mu gundi yalamye actually yabadde alama ekiramo kye yakirese ku social media abafangu era yabadde straight kino ekingagaba kino kyaki kyabafango ni bokka bwe mulyanga kyo ne oba kawuka ke kamulumye nafa oba agudde bugwi nafa ekintu kyo nekintuseeko kweyo family mukikola nga time 3. Alright. Alien amulwana amumanyi oba just atebereza butebereza bamulwana. Kakati Sakozi Patrick mulwana Sakozi amanyi abamulwana. Kakati abalabe ba Alien bonna basongako bamanyi abalabe Alien bonna basongako bamanyi abamu musinga abalolo okwenkana naye kirungi nti bonna bali ku side emu yayingiddeko bayero bonna bayero bonna basongako nti ba Scorpion simanyi ba Palaso simanyi ba Chameleone bonna basongako simanyi bano babala musimanyi bonna bayero ojulira kala ekisinga okunuma nze bwemba ndaba ebintu ebimu bwemba ndaba ebintu ebimu era ekyanumye kwe kuyingirayo okulangirira akanve mu kwekweka laga nti waayo ddala kubanga yategedde balagamu emize gyabwe agimanyi buki bulungi wano bali bamutidde yiganga ne bamulimba mbu ba NUP naye nga aba NUP abamobilize nga wali prime minister ne ba NRM MPs 10 ne bajja ne bakuba wali ne wawadde MP afa abo baba amanyi ne wabulawo NUP afa baba amanyi abo ekuli ali nafutuka no fubutuka kakati abalabe be bamanyi buki bulungi je yayingidde bonna abakola ki abamanyi enjawulo weri wa wano kakati Alien yali yigidde ku Bebe Cool Bebe Cool oyo mulaba ojo mulaba engeri gyakwata ebintu bye kubanga engeri gyali kyaliwe Bebe Cool oba omuvumye oba omuyembeseza oba omukoze eki ebintu bye byonna abisimba mu tteeka nja kusuwinga muwabidde ku polisi mukoze ento kitegeera kakati bwotuka time ne webrandinga ngo oyina ekyokufiirwa lekeraawo gamba nti nze nja kulumba nja kukuba nja kukola ki kubanga enda kubulya nayo byakusaaga katugambe Best Vibes yayina ekirwadde kye Alien asagamu awo katwekubemu ku bikonde Best Vibes inikasi nakutukana afiiraawo n'omukuba enkizi nakutukana afiiraawo kale baali basagamu kuba ebikonde twabira finance sibya ddala okiwulira naye wakutukana afiiraawo olaba ogwa ku kizibu ekitagambika kati Alien alekeraawo okubala ate nnyo n'okusaaga ennyo kuba kati alina ebyokufiirwa okiwulira ekyokubiri Alien ategeere nti buli kintu kyonna ekituukawo ng'omwana we yakikoze automatically kiba kijja ku ye kiba kike ate waliwo abamunoonya bangi okusinga abalabe ba Alien si ba NUP abalabe ba Alien ba movement ebimunoonyesa si bingi kambikubulye kati olwaleero
kankubuli ekisooka ekikola kyennyini kyeyakoze Kololo ekyo kiba kimunoonyesa kwesoga okumala okuyimba n'ogenda n'abantu abamu ekyo kimukubisiza ddala kubanga oba oyagala kulaga babbalamu nti bo tebalina bantu be baleese mubaze kululwo olwo oyagala kulaga bakamiliyoni mbu baba nafunyo mobilizing eyo gye yakoze Kololo emukubisa kati Alien alina notegeera ddi waakola ebintu byasaanidde okola era wa otegeera ddi waabikola era wa nze kubanga ngenda kubuulira abantu abali mu movement bo bakimanyi basobola okukunyiga munda Kenzo yatulikako n'akaaba n'agamba no n'abaka akazindaalo nga bamukubye ekikono le president yabagala amuyimbire okitegeera ekiri eri munda kikanyo kasootukirya pulezidenti ekiri ku kyoto kye kika kakati Alien yo kyayina okumanya nti emizeeje gye gyennyini gyakola gigenda muttira lwaki nti obikola gwe olumu ng'oli mu kusaaga kati ne babikuteekamu nga tenaawe obifiitingamu nga buli kye bakuyingizaamu balabira ddala gwe wakikoze kati kubanga ngenda kubuulira omanyi nti no bw'ojja n'ogamba omuntu nti Bebe Cool ankubye oluyi omuntu asooka n'atula ebbali n'agamba Bebe Cool akubye oluyi okiwulira naye w'ogamba mu Bebe Cool yampawaabidde agahadduka mwetondere yakuwaabidde Bebe Cool yangobesezza ku mulimu ekyo kituufu yakulipootizi w'abakama abo okiwulira naye mbu Bebe Cool ankubye oluyi ogamba Bebe Cool akubye oluyi kiba kizibu kati bulandi yo gy'okuuma esobola okufuukira omusango senga ofuna n'abakunoonya abangi kuba wakyetuumako omuyimbi eyali omuyimbi noga nti nze ndi mafiya naye nze kyensaba Alien yeewala okubeera ekizampo okufuuka ekizampo mu industry kyali kibi nnyo omusomesa wagamba nti ogenda kufuuka ekizampo lowooza kyandibadde kirungi ne mumanya ne baani abagaba emirimu emyalemu ogenda okuyimba kubanga bw'ova ina ogamba nti Alien Skin okuva okujja abantu n'agenda nabo abagaba emirimu eryalemu batekubanga bakimanyi nti Alien Skin alina gganga era bakimanyi nti bw'ava ku stage abayimbi bakola ki abantu bamugoberera oba kitegere kati Alien Skin okujja okuyimba mu eryalemu tajjaawo mu butanwa tagwawo buki bugwi bamanye enkola ye bamanyi nti bw'anaamala okuyimba kati omuntu nga Balamu omanyi Balamu mutegesi wa bivu Balamu akimanyi bulungi nti omuyimbi bw'amala okuyimba kaabe kamiyoni ne bwe kiba kivulu basobola omugoberera ne badda luvannyuma okitegeere kati ekyo kisuubira nti Balamu eyo ayinza ogifuula fitina tyaka kati abantu keyabaza okuyimba n'afuluma nabo ze fitina lyankutte okitegeere Alien amanyi omutuufu amulwana naawe wennyini kati gwe kigenda okulemesa okumanya abakulwana kwefuula nga oli musirise nnyo naye omuntu we wavaayo n'ayogera omuntu alaba kalaze naawe olina abakulwana noono alina naani alina Alien Skin bw'obanga ozze mu buntu okimanyi bulungi naawe nakuba gwe kaakati wafuna ffe tukwogerere okimanyi bulungi nti gundi ne bano mikwano gye baani abo ey'amayanja takolagana nayo ekyo kimanyi bulungi kandi bw'edda noga nti amanyi abamulwana omaye lwaki nkikuleetedde anti wuliriza Alien yawakula olutalo ne bano abeddwaliro baani abeddwaliro famire tobuzaabuza abeddwaliro famire yagambye kampani wuliriza ebintu bingi Alien byazzaala yayogedde kitongole bino nuupu simanyi biki yayogedde ekibiina kya byabufuzi ati obalaba nkubuuzizza amanyi omutuufu yoyo kama mutuufu gwayogerako kakati ye Alien yayogedde famire gy'omanyi eyamukuba ebikonde famire gy'omanyi ennaku ezo abadde ayina empalana ne mukama waabwe okimanyi bulungi tibalina famire gye bawalagana naye nayo ate ayinza ogitwala era mu kiri ti bwe mbanga nfudde abantu balowooze nti yemusse naye ng'olusi ekoze eki si yemusse kyenagambye nti ebintu bwe bityo mu Uganda bibeerawo
olina yesiba ku kintu kati gwe tosobola kugenda n'ekyo. Tya family yagamba waliwo family emuwalana kati kafudde yemuse naye asobola okugikozesa nga okwagala okubisa family eno. Kati ekiri erimmwe abantu abatunuulira ensonga okutegeera nti ddala family eno esobola omuta byabayimbi byabwe byakwagalana ayogera ye lwaki ki nenga family buli muntu ayina abamuwalana mu bulamu. Okitegeera omuntu bw'avaayo nti nagamba nti family bolo family nwana weka nnyini otuula wansi ne weebuuza family kyemulwana gwe omutwe gwo gugamba ki? Yakuba oluyi yali ye eyatematema emmotoka n'okwagala ozookya wantu wamu eyajja bwe yava gy'avudde najja mu nnyimba zonna n'asikayo oluyimba lwe n'aluvuluga era family yeemu. Kyekimu n'ono omwana kye yakoze n'agamba abantu ba alien be bankubye naye ate bayinza okuba nga si ba alien. Ani kati kyenkugamba kyekimu kyayogera kati saawa zino omutwe gwo gukomawo kitegeera nti saawa zino kyetujja okwogerako nti ne bw'obuuza muntu ng'atambula n'omugamba ogamba alien yabadde agamba family ki era akigamba okitegeera naye kati alien kino ngenda kimusindikamu akitegeera. Alien saawa zino alina abamulwana aba ghetto kuba ghetto erimu ssente. Kati saawa zino alina abamulwana nti alien ne bw'abeera we saawa zino n'agamba nti njagala abaana 100 bambuka. Olwa bagenda bugenzi ng'enjala ebaluma bagenda bugenzi nga njala ebaluma ne bagenda 8. Onteeka kyenkugamba kati ate bw'ava mu abo alina n'abalala mwene alem abagamba ono agenda tuliyako ssente za kampeyini. Jjukira ye tayagala kibulooka. Onteeka kyenkugamba ye tayagala kibulooka. Kitegeera kyenkugamba kati saawa zino kiri muganda wange nambe mukyabadde agamba nti ekyomumukubawa ejjinja ekyomukuba ejjinja yayita waayiriza Nuupu naye wali omusajja wa Nuupu bamuyitanya yayisimbye kuba meeyo oba yani ye yajja ne yeewaayiriza oyo omusajja bamuyita polisi yabinyonyola bulungi bwe balwana bakkaanya bali ababiri yali agenda kwesimbawo oba yeesimbye nakati kuba meeya yajja ne yeewaayiriza ne yeetuuma ekintu ekisinga okuba ekibi. Okitegeera ate kyannuma n'akituuma ekibiina oyo simanyi meeyani kati mukyo kyeŋŋamba kiri ekintu kimu saawa zino alien ng'ennaku ezo obadde wagusala omuliro nga weddira ku fango n'olebera ku live zo n'oli akakoolako nakati gusale kuba ate n'ensobi endala gyendaba gy'okola ye ogenda okuyimba show za NRM n'omaliriza okuyimba kati oli kyabadde agamba nti n'omulala akikola abantu ne baddayo abalien bamuwerekera mpaka ku fango kati nakyo nalabye nakyo kijja kwetera obuzibu gwe kye kyokuyimba nga bano bakyajja n'ogenda n'okulumula abantu n'otambula nabo edda yaguze baasi n'afuna baasi etwala abaana be yagenda ogivuga yagenda ogivuga then kati anti akubuuziza bw'ati ekiro yabuuziza nti owekasanda yamudiza ssente owekasanda n'ayomba namuga agenda muteeka mu kooti kati n'agamba zino zonna agenda zikola kuba ssente zaabwe yazikola ki yazikwata kati so alien ng'omuntu saawa zino amanyiiko famire naye nga bamulwana baki bayitirivu yasiye ng'omuntu alina kusala n'ebiraka bino era nabali bayinza omukola ekintu nze njagala kutegeeza eggwanga nti mu bulamu ekisinga okuba ekibi mu nsi muno kwe kukuliyetinga abalaba abangi. W'okuliyetinga abalaba abangi omu ku abo asobola okutwala advantage y'abalabe be abalala. Oba okitegeera bulungi abalabe bangi era mulimu n'ab'omu kamera n'omwana gundi gwe yasembeyo okukuba alien skin gwe yayambasa bigiravuzi eyagenda n'oyo simanyi omuyimbi omulala ye Gaza oyo ennaku zino oyo omwana ali ku social media byayogera bikambwe naye mulabe wa mu kamera kati
ngezaako nti nno mulabe waki wa mu kamera teriyo mulabe mulungi oba wa mu kamera oba si waki oba si wa mu kamera. Ekyokubiri ebintu bino ebya Alien Skin bye yagambye mbu family mulwana sabitutenga kikulu kubanga eyo diversion abadde agezaako kubuzaabuza musango gwa kufa kwa mwana abadde agezaako kubuzaabuza musango gwa kufa kwaki kw'abaana yogere ng'omwana amaze okufa ku live abadde agezaako kubuzaabuza musango gwa kufa kw'abaana eyo diversion naye diversion lwakuba erireetinze ku bantu olwedde ababadde ne crashes naye okitegede bulungi naye nga kyo ekyokulwana nti Chameleone amulwana already crashes zibaddewo naye anoonyeza diversion ennungi engeri abantu gye basobola okuva kweno enfa y'omugenzi mu bbugumu eryo so n'asalawo okukisindikira eri Million Highland. Nze ndaba Chameleone ng'omuntu nga tuze mu reality mu reality tayinaayo nsonga neegi newe yali badde nga mayanja tategeera esobola kumulwanaganya na Alien Skin kubanga Alien Skin tayinaayo kintu neeki mu bulamu kyasinga Chameleone. Tamusinga fujjo uliriza eno ndowooza yange Alien Skin mu bulamu tayinaayo kintu na kimu kyasinga Chameleone. Tamusinga fujjo, tamusinga myaka, tamusinga linnya, tamusinga bugagga mu bufunze. Chameleone buli kimu akisingaani Alien Skin. N'olwekyo awo tewali eyo biifu era yeekubidde yenkanankana ng'omuzadde okulwanyisa omwana ku lw'okuba si yamuzaala. Nze nsaba ebintu bibiri obujulizi bwa Alien Skin butwalibwe ng'ekikulu. Ebyo ebya budget byonna byonna mubiraba diversion essente eziri mu structures nze nziramu obadde oyagala kunziriramu ebyo ebya budget byonna byonna bye mwogerako diversion yakubuza bujulizi bwa kufa kwa mwana. Bino ebintu by'abavubuka ababayina tebabadde nabo emyezi ebiri damulira amaze mu bavubuka abo ng'abakuŋŋaanya ab'NRM ompuliriza bulungi agenda mu mwaka bwe yagenda ku ground ebyo sako zonna ze boogera Museveni zataddemu ssente baziteekayo gye ziri mu reality oba bazifunako kitono abavubuka oba nedda zikola ki gye ziri. Ompuliriza bulungi ndowooza yange eyo ndowooza yange ompuliriza bulungi kakati bino ebyabayimbi mbuno banoonya numbers teriyo muyimbi alina sako teriyo muyimbi mu Uganda mu buwandiike ng'alina sako y'abaana ba ghetto. Nze mumumbulireyo omu osegere bulungi bweziba nga sente ziri mu kuyita mu mitendera nga zigenda mu sako zono kati kyeboogerako bakijjeewo. Tugende ku nsonga za lutaaya. Omwana yazze mutamulabire. Omwana twamulabye ku social media eyazze n'agamba banaye option yo kaje nsigaza omusajja oyo ye kitange n'ayogera amanya ge n'atuulya ne mama wa muzaala n'agamba batamanyi bulungi mama wange oli Miss Nice and Lovely. Muzaala mu Nice and Lovely. Ayina abimanyi. Mwami Lutaaya bwe yakutte akazindaalo okwogera bamukubiddeeko yagambye ekituufu omwana mumanyi era mwana wange. Alina emyaka 17. Wow. N'agaana naye omwana oyo yalina gy'asomeranga era muweererayo. Naye nga we mumanyi omukyala nga tobeera naye banteekangako buli kaseera embeera. Nagenda ogenda ku ssomero okulaba omwana oyo ab'essomero ne bannyonnyola nti baakola ki baamugoba mu ssomero. Ndowooza obujulizi bubabulamu kuba n'essomero libeerawo. Okiwulira n'agamba nti baamugoba mu ki mu ssomero omwana yakuba omusomesa. Kitegeeza omwana oyo taba mwangu taba wa bulijjo omwana omuwala okuba omusomesa. Yasala omusomesa sirapu ne bamugoba omuwala kuba bitera kubeera mu baana balenzi bano bajjembe. Okiwulira kati wa musala sirapu tebatwawulidde simanyi. Kati wa musala sirapu omwana ne bamugoba ku ki ku ssomero. Mwami Lutaaya bwe yatuuka ku ssomero ne bamunnyonnyola nti omwana ayina kusoma
ayina kukomawo okukola bibuuzo asome ng'ava waka. Kati mwami Lutaya n'aba n'essomero yagenda ku ssomero y'Abakatuliki, kigo ky'Abakatuliki. Okusaba yakyogedde erinnya ndyerabiddemu kati nkoowe ki n'asaba ekifo n'asasula n'okusasula. Omwana agenda asome n'abagamba agenda akole ki? Olw'okuba Lutaya yagenda okwesasulira ku ssomero ng'ate omukazi omwana yamufuula kaduuka ka bizinensi, omukazi n'agamba nti eyo tajja kusomerayo. Oyo tajja kusomerayo, nze wange njagala asomerewa eno. N'agamba ate eyo baamugobye, we yafunye n'empisa embi akuba n'abasomesa, kamutwale mu kigo ky'Abakatuliki mu Kisulo. Mama we n'amukola ki? N'amugaana. Mama we amugaana, Lutaya n'amugamba nze eri maze okukola ki? Okusasula. Yalina mukazi we. Ebyo David ajja bikunyonyola mu nabigendamu. Kakati n'amugamba oli okusinza ku Lutaya n'amugamba nze eri namaze dda n'okusasula omwana asituka agenda akole ki? Omukyala ye n'agamba nti nze wange tajja kugenda yeeyo. Okitegeera? Kakati nga kye basigazza olw'okuba amanyi nti Lutaya alina ekyokufiirwa Honorable Mulamba musajja wa kitiibwa kulinnya lye n'agutereka. Lutaya annyonnyodde n'agamba nti nze mperera abaana abawera 10 ago nga babaganda bange. Okiwulira? Kati sisobola kulema wange n'emperera abalala 20 ameka? 2 baganda bange baafa, abalala baakola ki? Ne bonna mbaweerera, bonna basomera, abalala batikkiddwa. Nze ngamba okusinza Lutaya yagambye nti yasasula ne sente gye ziri ku ssomero. N'omwana essomero lyabadde asomeramu baamugoba. Kakati ddala omwana ono tolabanga yagavumaganya linnya. Waliwo mu plant nzoba diversion. Era yagambye nti abamuvuga muvuga empola. Era yagambye wabagamba tamulabirira ajje uwe munyonyi. Nawulidde Lutaya ng'agamba Ali Lutaya? Asibye kakoto. Sesuubira. Naye nawulidde Lutaya nga ayogera ekigambo nti no omwana oyo yamuyita dda. Mbu niwe yali amaliza P7 era incidents emu yabayirawo. Era omwana yajja mu mawulire. Yakikolako si gwe gusoose. Kitegeeza omwana oyo byakola bituufu byakola. Ekyokusooka mu P7 sijja kinenyeza mwana. Ekyo nja kiteeka ku maama. Ayinza okuba yamuteekamu ekintu ekyo. Ne eky'omulundi guno then nenya mwana. Omulundi guno gwe tuliko ogwokubiri nenya mwana. Ogusooka nonya Nice and Lovely. Ogwokubiri nenya mwana. Omwana emyaka gyatuuseeko yabadde asobola okunoonya taata we common figure. Taata we ne wootuuka watona bakulagirira waali woofiisi ye weeri mu kyalo e Kampala na buli wamu. Omwana bw'aba alina emyaka 17 bwe bagamba already IQ ye eba esobola okulizoninga. Atuuse n'ofumbirwa oyo. Okitegeera asobola okulizoninga ng'omwana n'amanya n'agamba nti kaŋŋende ewa taata. Ate bwe tuba tutunudde n'omukyala nga gundi ani Namatovu. Ye muntu gwe nsubira nti asobola okutula n'awuliriza omwana n'agamba waayo ekintu kye tulimu ono omwana abagendagira omwana mulabirire. Ate n'ekyokubiri anti baalabye nga kyekijja okukola ki? Kyekikola impact mu public nti owaayo esente ozirina ne lwaki toweerera mwana wo. Kitegeeza omukyala sente era yagala ziyite mu ye. Akola receipt yabazireeta gwe Lutaya lwaki otwa ogenda okukola ki? Lutaya badde aweerera Mondi nga tamumanyi namumanya. Which is okay. Naye kyengamba kikino omukyala ye yalagala receipt eyite muki mu ye ndowooza ekitasoboka ate ndoza omukyala yajjamu kino gwe mwami wakati ekikutwala mu katalo gule nyanya asobola okuba nga yafumbirwa tekigaana oba yafumbirwa bati yafumbirwa naye tekijjaawo nti balina omwana babiri. Ekyo tekivaawo. Ekyokuba ng'oli azzeewo n'afunayo omwana n'agenda n'afumbira kijjaawo nti omwana tewataliiwo. Omwana waali naye obuzibu we buli omwana avaayo every time ku time embi ng'ayagala okukubisa ani kitaawe so. Ekyo kyakola kikyamu. Omwana nti zogamba nti ku mulundi guno nnenya mwana. Omwana alina obwongo essaawa zino obukola. Yandirowooza amanyi wonna ebitundu 7 9 ku 10 okusanga kitaawe awantu wonna. Nice and Lovely yafuuse ekigaji. Nice and Lovely oli misi. Kakati sakozi ffe mubulamu bw'ensi abasajja twabula abantu abatudefendinga
olunaku balwali lwakubiri ola Monday nali ku live ya Kabata Chikeni n'avayo na obujulizi n'agamba nti ebbanga era liyabeerawo maama we badde nga amubeererawo taata linda kongera bikwatagana n'ebyalutaaya n'agamba taata we tayina we yali amulabidde n'omundi n'ogumu nga tetunaakugenda byakulabira oba nabyo yali nga talabira mwana ani atalaba nnamba emu nga bali mwezi asibye Chikeni Chita oba yasoka amaleyo soko hata kyageza okulaga Sakozi nti omwana owa Nice and Lovely essaawa ali myaka 17 abanga musini yakuna ndowooza niyo okuva baby paka musini eyokuna kati wazo yabyokuva nti bamuwe kati essaawa ya Sakozi Nice and Lovely nawulira ko bali agenzeeko bweru oba ne bigaana n'akomawo kajjukira bamusaako nnyo kutugabane Nice and Lovely olw'empisa zembi ne zimwawula ne Honorable Lutaaya era yali amulabirira niyo olw'okuba nti ye omukyala yali nga ayagala okusulako ekabowa agende ekazo agende Nansana agende Nabweru agende Entebbe anti kati kakati omanyi waliwo abakazi abajja lwakuba Sakozi ekizibu ekituufu kyatuteekamu wano bwe toyogera naye olunaku lumu twagala oteeseeko wetwogera ku bantu abamu nga oyagamba ngenze kusuuwinga naye tugenda kukyusangamu naawe oteese omanye nga toze tubaamu kati amazima gali nti tosobola kunoonya Honorable Geoffrey Lutaaya lunaku lulamba n'akubula wabula Honorable ono alina kati abantu abamulwana bangi waliwo ne promote ennaku zino amufuukidde ekizibu buli lunaku akola video buli lunaku kitegedde bulungi buli lunaku akola omanyi Sakozi bulwogera ku makya n'ofuna erinnya kati ekiti kye yatuukamu ekyokubanga mubaka wa Parliament abantu batinnye Sakozi batwagala okubanga tuli bulungi abantu abasinga bonna batwagala tuli mu level y'emu naye nze ndowooza omwana omulala nsagala agwe mbajjemba mbadde musaamu mwannyinaze saagala agwe mbajjemba mbadde nkusaba muto wange munyonyo wali ewa taatawo madamu Irene mami Irene akuza abaana wabaasa okulabira n'abantu nga si abazaala wabaasa okulabira abantu nga si abazaala kakati ate gwe omwana wa bba nkaka sasobola okulabira saagala bakozesa ensobi kuba egyogenda okutagala kati kwaze mu kamera basevutu bagenda kukulaba bano bajjemba bagenda kukulaba bo tebaliko tuba mwana wani tebakyaswala baswaza buswaza kale taatawo Honorable ate sawa zino Nice and Lovely tuli ku Nice and Lovely omwana wa Nice and Lovely yazze n'abuukayo mu gallery agamba taata ayita mulabi ekisooka njala okusaba abantu mwenna abayina akakwate ku Eagles Production nga mulinayo omuntu yenna simanyi misaaki simanyi biki mutegeere ndi abantu bano buli omu alina waasangibwa kubanga kino eky'omwana ono kiyinza okuba nga kitandise nga waliwo n'abalala abagenda okukola bayinza obasiba nakigwanyizi naye nga bagenda nooza kutandika okukola embeera eyo so nze mbasaba nti abantu ba Eagles bonna gye bali teriyo atalina waasangibwa buli omu alina waakola ki waasangibwa bw'oba oyina omwana wa Lutaaya obanga gwe tosobodde kutuukira Lutaaya ng'omuntu osobola okugenda ewa misaaki okuggyako nga weenoonyeza ki okuggyako nga weenoonyeza bibyo okuggyako ng'onoonya kuswaza nga oyina n'abakutuma ne bw'obanga tolina bakutuma ng'oli ku bituufu ebyaddala nti njagala school fees bw'okubira mwami Lutaaya essimu nga tagikwata n'akuwulira n'akuggyako tambula gende bwa misaaki
Misach omuwe ensonga. Misach alina wamusangibwa. Bw'oba tosobodde jangu kwekye andyemu. Ewaluna. Era ojja musanga. Bw'oba tosobodde ekyo, buuza ab'emboozi mu kati bakolera wa. Buuza. Mawa mufuna. Kubanga Nice and Lovely namusanga ku kooti nga tuli ku bintu byani byani ono wetusembyeyo ku bintu bya Ntambi. Nice and Lovely yajja namusanga ku bintu bya Ntambi eri kooti buli omu ajjawo. Ne musangawo bwe namusangawo era najja nambuuzaako era ne twogeramu awo. Man Nice and Lovely tetumwegaana tumumanyi n'ebyaggwa aleete mwana waffe era omwana yakoze bulungi nnyo okuvaayo. Kakati jangu omwana omuleete jangu omwana gwe mwennyini omwana okuze jangu ewaddaddiwo ajja kuweerera weereete. Twafuna omukyalo omulungi ennyo atalina buzibu ajja kulisiivinga era bajja kulabirira okitegedde. So nze njala nkubuulire nekya vidiyo kankyogere. Nice and Lovely baali bawala nga bayimba lwabwago wayambibwa omukisa tobeerangako n'abantu ne mu wikedde nawe wali eringa mu byuma okitegedde. Tobeerangako eno mu bantu kubeera n'abantu bangi bali awo ogendera nani weekweka bwekweso olinnya ennyonyi ebintu byobikolera eyo naye era bitutuukako oba okitegedde. Kati abawala abo baaliwo nga baana bato. Omwalo osoomukozesaako buli muvubuka kite buli musajja yenna ng'ayina abantu asobola okukozesa omuwala. Nekijja bubi n'omuzaalamu ki omwana ng'oluusi ekyali ekigendererwa kumbe ate gw'ozaddemu ozadde mu muntu gw'ogenda olaba mu myaka 15 ng'ali ku TikTok alanga masaji naye ng'obadde tomanyi oba kitegere. Kati yamusuulawo afuna omukyala we nwadde nga omulogologo naye nga waali awo ng'amulina ekitegedde. So nze kyendowooza ti ekya Nice and Lovely n'ekya Honorable Geoffrey Rutaaya ekyo ffe kyatukoze bulungi. Omwana aveeyo ajje. In fact sente tetugenda ziddayo ziteeka ku ssomero okitegedde. Ffe tugenda omwana mujjayo tufune abeere waka ekikomera kinene ennyumba kalina. Nice and Lovely lyadalooza mbu agenda kudda eryanyage. Etteeka liragira omwana omuwala bwaweza emyaka 15 muweeyo wa taata we. Okitegedde. Etteeka liragira omwana omuwala muweeyo waani ewa taata we. Bw'aba mulenzi naye bwaweza emyaka 12 kola ki muweeyo. Omwana atuse mu myaka egikola ki egijja mu kika kye. Okitegedde. Mwami Lutaaya yakoze bulungi era ababadde balowooza Mwami Lutaaya agenda kuvaayo yeegaana omwana ekyo tekiriiyo. Omwana waffe mwana wa Mwami Lutaaya ajja kumulabirira era ajja kusoma bw'anaaba nga akyayagala kubanga ayinza okuba nga abadde ali kubanga awulidde Mwami Lutaaya nti omwana oyo yatuuka ekiseera n'aba nga takyasoma na kusoma nga maama we amulimba nti ali ku ssomero naye ng'omwana ku ssomero yavaayo nadda era yali muntu ye yamugamba nti owange olowooza omwana ono akyasoma. Omwana nga takyasoma tulaba ataayaaya wano. So omwana wanaaba ayagala okusoma tetujja mwongerayo naye nga tali mu mikono gya Nice and Lovely gy'oyo omukyala anoonya okukyankalanya omubbi. N'abakyala abali eyo nga mulowooza nti mwe baabazaalamu muyina okudda eyo abaana mbaleeta omusajja atobe n'omwana we abali eyo nga mulowooza nti ojja kudda eyo oswaze simanyi weekole biki obunaku bukuluma ebyo mubiveeko twesobola tujja kujja abaana. So Nice and Lovely tuli wa Nice and Lovely Jasigo Nice and Lovely manyi yali mu luyimba si yali mu luyimba abantu bagana Nice and Lovely bajja gamba Lucy Kalibala kwa ali mu luyimba kati abantu basindikira kulaba luyimba lwa Nice and Lovely nga bajja kulowooza Lucy Kalibala. So omwana si wa Lucy Kalibala. Ensonga zino Faluku bibeerawo nti omukyala yenna asooka okozesa omwana okufuna ki okufuna essente naye mu mbeera eno nzije nga omwana teyandivuddeyo ssaawa zino amanya okusoma taata we yandibadde amunoonya n'amugamba taata okusoma kukyagaanye olw'ensonga ABC naye buli bw'oleeta taata wo mu mawulire
amazima genda ajja kukyayira bwere muleme kuddamu kwogera wadde kuteesa kintu kyonna oli honalebo abamulwana naye bangi katenza okusanga honalebo wekakoto ya mulwana amwesibyeko abantu babeerawo nga balwana bannaabwe obanga jemba ya mulwana bintu bisoboka kubanga jemba nwanidde ebbanga naye maliriza ako nako kongedde nkulwanidde ebbanga site ettalo lyo nalikuddiza kaakati fe abazaala abaana mu bakazi abangi tulabye kino tekikola mawulire eri ffe nyongera kukwata bukwasi ku mutwe kubanga nze mbazadde mu bakazi bangi naye nze mpa amagezi bakazi baffe bannange temuzimba mutima tubaagala mwazaala abaana ne bwe tuba twayawukana mwafuuka bitundu ku ffe naye ate muleke tufuula nnyo bu bizinensi obususse omuntu oba omubbidde emyaka okuva omwana ng'ali mu primary mpaka mu senior 4 nga kati yakula ebizibu naye alina bingi nga takyayagala omubbe nnyo tolekera kaawe emyaka 10 ekimenya omukazi kaduuka ke kaggwawo kati ate kaggwawo mu mbeera embi nti sente abadde asaba endala ez'essomero n'awaayo ndala ontegedde bulungi kakati ono waatuuka okgenda okusomesa omwana ku masomero amalala nga sente aziwaayo ono akabizinesi ke kakola ki kafa ekirowoozo kiri kimu omwana mukulu adde ewa kitaawe ekyokubiri omuwala ensi eno gy'olimu nga tuli abaana babendi ne tubazaalamu ne tutabawasa ng'ekyekulabirako ekinene ye maama wo dda mu kusoma abavubuka bajja kukulya bakulekewo omanyi onalebo bange yalaze ne risiiti z'essomero gye yasasula omanyi abasajja ba Eagles abo baali bagezi kati Mayinja alina omwana naye gwe yazaalamu omwana atubawakimyako alina omwana gwe yazaalamu omwana yali muyimbi kati omwana agaana okumuweera Mayinja yakola n'agenda ng'alina mukwano gwe ali mu ssomero lya gavumenti n'agaana n'asaba omwana asomere eyo kati Mayinja amuyita ku poliisi bamugamba agaanye okuweerera omwana Mayinja kyava agamba afande oyo ne ssente ngenda kusindikayo ku ssomero twafunyidde omwana wagenda okusoma essomero ligindi mukazi n'amugamba omwana wange tasobola kusomera mu ssomero lya gavumenti y'abaana baana basome ko Mayinja afande oyo mukazi mukwata azingamye enteekateeka za gavumenti ayinza okubanga onalebo lisiiti zeyalaze nga lya gavumenti n'omwana yakyekengeddemu naye nga sebo moli n'atuma alina konsati ng'ennaku z'omwezi 21 ng'ennaku z'omwezi 21 molini ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja ate eyagyekwatiddemu ye mwennyini nnyini omutegesi yagizeegizeemukko bw'ati momo n'agyekwatiramu era mugende muwagire ku Serena nga 21 omwezi ogujja. Maureen Nantume tugende tumuwagire ku Serena Hotel nga meka 21. Yes. Maureen tweyanza nnyo tweyanzege tulabagane next time.